enkuka bilabiri mwetano CBS MTN enkuka bwaguga enkuka fire sibya sita danger tukubana tukujja mukabira nkola Taichini Maxado bino byabanene echuma kiri amayinjo leta bigere nabakobula binaeto wasa mpisa tetulina gwakutego ba chimpanya chimpugugo nkola ya Muisraeli tukubana tukusanyawo sente teri kwebaka mwamusaleko tokola era noswa eno nyuma yerumbye motoka nenzira munemfa eya muveyo akapande mwasomye bubi tuli munkuka bwaguga nkola ya mujomba enkuka juu enkuka yemanye byaffe mama abachala mujja tukole enkuka duiro dance style sizakuno sambate holindeka sambate enkuka twesanga tonight biwagidwa MTN momo ngamizi wa banki nkuru ya Uganda ne operation wife creation ne MTN chaba safama ngeri wamu ne MTN tawali kirema ampuliriza mulungi akalamusiza nnyo enkyalero ku programu eno parliament yamwe nkwebaza emirimo gyotusizaako engalo wiiki eno yonna nkusasira gwafunye ebizibu ate era nenjozeza naawe atuuse ku buwanguzi olunaku lwa 6 mawulire mu wiiki eno wano n'okwetoloola ensi ensonga y'omwala gwa Nakivubo yeefuze amawulire mu wiiki eno yonna era nkakasa ne wiiki ejja gye tutandika era ensonga eno ejja kuba ng'ekyali mu ddiiro nnyo asonga ku luuyi olw'ebyobufuzi poliisi yakutte abawagizi b'omukulembeze w'ekibiina kya NUP abawerako olunaku olw'eggulo mu kibuga Mbalala gye yabadde ali mu kutalaaga ng'anoonya akalulu k'obwa pulezidenti asonga ku muliraano mu ggwanga erya Tanzania omukulembeze waayo Samia Suluhu Hassan ku lunaku olwa bbalaza yazzeemu okulayizibwa nga pulezidenti w'ensi eyo era ng'amaze okulayira African Union n'efulumya alipoota ttiimu yaabwe yalondodde okulonda Tanzania yafulumiza alipoota ng'ekuba ebituli mu kulonda kwe Tanzania era EU yagambye nti okulonda okwabaddeyo tekutuukana na mutindo ogwakkaanyizibwako mu African Union era ne bawa amagezi okukola enkyukakyuka eziwerako mu ssemateeka ne mu mateeka amalala agakwata ku by'okulonda era alipoota eyo bw'ogyetegereza yabaddemu ebintu bingi nega nti okulonda kwe Tanzania bw'okwetegereza kukontana n'endagaano eziri ku ddaala ly'ensi yonna Tanzania yo yennyini zezeeteekako omukono mu ndagaano ezo mwe muli International Covenant on Civil and Political Rights mwe muli African Charter on Human and People's Rights endagaano ezo zonna okulonda kwe Tanzania kwabadde kumenya amateeka g'endagaano ezo okusinziira ku African Union songa olunaku olw'eggulo abantu abasoba mu 200 era mu Tanzania be basimbiddwa mu mbuga z'amateeka ne baggulwako emisango gy'okulya mu nsi yaabwe olukwe olw'okwenyigira mu kwegugunga okwaliwo wiiki ewedde okuva ku lunaku olwokusatu okulonda lwekaaliwo ku lunaku olwokuna ne ku lunaku olwokutaano zennaku ezaalimu okwekalakaasa okw'amaanyi kati abantu abasoba mu 200 be bamaze okuggulwako emisango egy'okulya mu nsi yaabwe olukwe songa mu Amerika mu Uganda Zohran Mahmudan yawangudde obwa meeya bw'ekibuga New York naye nakola ebyafaayo nga omuntu asibuka kusemazenga wa Africa asoose okuwangula obwa meeya soose omuddugavu abaddugavu bangi ne gwaddira mu bigere muddugavu naye asibuka mu Africa yasoose ate era asibuka mu Asia era yasoose ate era omuyisiraamu era yasoose ate ku myaka 34 era yakyasinza obuto mu myaka 10 n'olwekyo mutabani wa Professor Mahmoud Mahmudan yakoze ebyafaayo bingi mu kulonda okw'olunaku olwokubiri ate mu ggwanga erya Take Ssaabawabi w'emisango agguddewo emisango ku Ssaabaminisita wa Isiraeli Benjamin Netanyahu n'abakungu abalala 36 abavunaana kwenyigira mu kittabantu mu luwananda olw'e Gaza gegamu ku mawulire wano n'okwetoloola ensi mu studio nina Herbert Ziwa mwogezi w'ekitongole kya National Building Review Board nyina Engineer Kenneth Magembo okuva mu Engineers Registration Board tusuubira Honorable Luyimbazi Nalukoola tuyina Honorable Dr. Abedi Bwanika yatuuse dda tusuubira okwegattibwako Honorable Kasule Robert Sebunya mpuliriza ttiimu bw'ogiwulira osobola okuteebereza ku mulamu ogunaaba mu ddiiro olunaku olwaleero Dr. Abedi kantandika naawe bweze kubatuwuliriza abatuwuliriza mbalamusiza mwena abali ku mpewo za CBS
ate ne twebaza n'omutonzi atukumye muzikirize ensasire Honorable Babirye Kabande waffe ekyotera olw'okufiirwa taatawo Mzee Kalisti Bukenya azikibwa olunaku olwaleero kitalo nnyo ate ne kukyale waffe ab'ennyumba ya Mzee Kafeero Bamukulu Paulo tubasaasidde olw'okufiirwa mwannyina mmwe nzikiriza ssebo okulabula abantu baffe mu constituency mu Masaka City mulimu abantu abatambula nga babajjako nini ku ndaga zammwe ezo ndagamuntu babajjako nini mpe namba yo bazi basaba ekigendererwa ky'abo abantu nga babalimbalimba mbu balina emirimu gye babafunidde babatumye baagala babalondere ku lunaku lw'okulonda ogenda otuuke nga bakulondedde nti wamaze kakati ffe tuli bannamasaka tubeera bagezi towaayo muntu ndaga muntu yo togimuwa obudde buno emirimu gyakugamba giri luddawa obudde buno kakati enkola bagikoze gyotaasabye gyotaasabye tolina bwebasabye mulimu olina ajja bava nyumba ku nyumba bagambye awo ekagezi nyumba ku nyumba mutambudde constituency yonna n'abantu baffe mbalabula ekyo tokikola era ne ku lunaku lw'okulonda buli muntu yenna nga bakugjeeko enniniyo kakasa nti gwosooka ku layini abo bagenda okujja nga wamaze dda abikola oyo abikulembedde mumumanyi munafu obululu tabulina kakati alowooza mbu agenda kuyitiramu eryo ekkubo ffe Masaka ebyo tetubikkiriza gye wava ewammwe ffe wane waffe tetukkiriza ebyo gwenjogera naye kakati otegeera tetukkiriza ebyo era tetugenda kukkiriza ekyo ekisembayo ssebo okutegeeza abantu baffe abakimanya kabonera nti rally yaffe esooka nga tugulawo campaign ennaku z'omwezi nga 10 ku Monday eno ngenda kubeera awo Kaswa ne ttiimu yaffe yonna abantu b'Essenya b'omuluka gw'Essenya abantu ba Butale Kyamuyimbwa Kakunyu Kiteredde Bisanje Kirimya mwenna n'ab'ekimanya tugenda kuninganira awo saawa 8 mbanjulire manifesto yange mpene mbalirira emyaka 5 gye mwatuma nakola ki ate ku lunaku olw'okutaano ennaku z'omwezi nga 14 tugenda kubeera Kasana Honorable Mpuuga Munyendo Honorable Mpuuga Honorable Juliet Kakande Meya Nakumusana nga nabo banja ensonga zaabwe na wano Kaswa bagenda kubeerawo yonna ttiimu yaffe eya DF nga tukulembeddwa president waffe Honorable Masasi Mpuuga Nsamba ku saawa 8 Kaswa ku Monday weetuli tolutumirwa mwana tetwagala oli akugambye nti ate bayogera kino jangu era tugenda kubawa n'omwaganya yenkola yaffe nammwe betugenda okukiikira mutubuulire bye mututumye ffe yaffe yenkola eri ewaffe Masaka sigamba mbu gwe agenda okukulembera gw'omanyi weka tuwa omuluka abantu baffe ab'emiruka ne baga nti ffe omuluka gw'Essenya tubatumye bino ebintu 5 byebisinga obukulu mu bye mugenda otukolera mu myaka 5 kakati mukakasenga mbeerawo oli mukulu oli muvubuka oli muki ku Kaswa awo mu trading center fe Kaswa mu maduuka saawa 8 zennyini webale nnyo Habert ndi naawe buuza kubatuwuliriza Dr. Sam Kaziwe n'abawuliriza 88 katonyeze 8 CBS radio Bujajja balamusiza ku lunaku olw'omukaaga olwaleero nembeebaza emirimu gye mukola nga bw'onyanjudde nze Habert Ziwa okuva mu kitongole kya National Building Review Board ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'ebizimbe mu Uganda yonna nga n'ekibuga Kampala mu kitwalidde katono n'emyala gye bambizimbe tojja kubinnyonnyola ebyo Dokita naye tweyanziza nnyo omukisa gwotuwadde okujja okutangaaza ku nsonga ez'enjawulo eziri mu kisaawe kino eky'ebyokuzimba katusuubire bannayuganda bannatutegera amatu webale nnyo engineer buweza kubatuwuliriza Sebo Dr. Sam Kaziwe nange ndi musanyufu nnyo okubeerako wano ku mpewo zaffe ez'obujjajja ate webale nnyo kutwaniriza mu program yaffe n'enganzi palamenti yaffe basebo ne bannyabo abantu ba Katonda mwenna mbalamusiza nnyo
era nga njagala okutwala omukisa guno okubeebaza olw'emirimu gyonna gye mukola. Erinnya Magembe Kenneth ng'ekyamazima ndi engineer era nga okujja wano nvudde mu kitongole kye bayita Engineers Registrations Board. Ekitongole ekyo kyateekebwawo Parliament era nga kikola emirimu 3. Omulimu ogusooka ssebo Dokita tulungamya emirimu gyonna egy'ekikugu egy'abayinginiya bonna abali mu Uganda. Ogwo omulimu ogusooka. Omulimu ogwokubiri tuwabula government ku nsonga zonna ezikwatagana ne engineering oba ensonga zonna ezikwatagana n'okuzimba n'obukugu bwonna obwetaagisa abayinginiya. Ekyokusatu era ffe tuwandiisa abayinginiya bonna ssebo Dokita omuntu bw'amala okusoma ku university ng'akoze engineering teweeyitirawo engineer. Kituufu. Katono nnyo waliwo abavubuka abato bankyalidde bakola na Ministry ya Energy eyo bakasoma bwa engineer. Kati noga nti nabayise ba engineer nga nti tetwagala kwepaateekako kye tutannaba tukyayina emitendera gye tuyina okuyita ne mbagamba mbagadde nnyo kuba ku Uganda ya leero abantu baagala okwepaateeka ku bintu. Waliyo ba engineer ne ba engineer. So kati omulimu ogwaffe gwakulaba nti nno tuwandiisa abo bonna abafunye obukugu okufuuka engineer era n'okweyita engineer kubanga bw'oba omaze okusoma obeera Mr. Magembe Kenneth. Kituufu. Naye bwe tumala okuwandiisa n'ofuuka engineer Magembe Kenneth. Olyosa n'okaatiriza ekintu ekyo kati mu kalulu kano ke tuli mu Dr. Abedi gye bali ebipande biriko ekigambo Dokita ne engineer abantu bakikozesa nga bwe baagala abatategeera kye kitegeeza. Tugenda kuyisa ekiwandiiko n'agatta waya bbiri ez'amasannyalaze ku kipande ng'ateekako engineer Kazibwe. Weekend ejja tugenda kuyisa ekiwandiiko mu mawulire nga tulabula abo bonna abesimbyewo abeyita ba engineer nga si ba engineer era ne Electoral Commission twagiwandiikira dda ku nsonga eyo. Webale nnyo onyambye otandise bulungi ng'olambula obuvunaanyizibwa bwamu okulungamya ku mirimu gy'abayinginiya okuwabula gavumenti era ku mirimu gyegimu n'okuwandiisa abayinginiya ekyokuwandiisa nsobola n'okukireka ebbali ne tutandika na biri ebisooka. Bw'olaba enjega eyatugwira mu Kampala era eyavaako ekizibu kye tukyattunka nakyo oyinza oga nti ekitongole kyammwe kituukiriza obuvunaanyizibwa nga bwe bulambikiddwa mu tteeka eryayisibwa Parliament okubatondawo. Ssebo Dokita kansooke ensasire abasuubuzi bonna bannayuganda bannange abatuukiddwako ekizibu kino. Ekyamazima kiri nti abantu baffe bafiiriddwa ebintu byabwe era nga bassebo ne bannyabo tubasaasira nnyo. Ekizibu ekyabatuuseeko terina omayagala kituukako naye nga nzizeeyo ku mulamwa. Ssebo ekyamazima kiri nti nga bayinginiya tukola omulimu gwaffe. Omulimu gwaffe omukulu ennyo kwe kulaba nti nno tuwandiisa bayinginiya era ne tulungamya emirimu egy'abakugu bayinginiya. Ekitegeeza nti n'obanga toli engineer nga toli mbitamu byaffe tobeera mukugu. Kati bw'olaba project eno ssebo ekyamazima project eno bw'ali etandika twawandiikira KCCA ne tugitegeeza nti nno tulaba waliwo project etandika nga bagenda kuzimba ku mwala naye twandyagadde tumanye ebintu bino wammanga. Ekisookera ddala twagisaba batubulire oba kuliko abakugu. Ekyokubiri tumanye bwe kubaako abakugu bayita mitendera gye balina okuyitamu okulaba nti bateekateeka designs n'okulaba engeri project eyo gyegenda okukolebwa. Era ne twagala tumanye nti ekimu ku bikulu ebyalina okukolebwa kwe kulaba nti batunuulira engeri gye bagenda okuzimba ku mwalo ogwo n'okulaba nti wabawo mataba. Ebintu ebyo byonna twabisaba naye eky'omukisa omubi tetufunanga kuddibwamu kuva ku ntandikwa. So n'olwekyo omulimu gwaffe twagutuukiriza bulungi. Etteeka ligamba mukomaawo bwe batabaddamu nga mwesirikira.
ekyamazima kiri nti tugenze maaso n'okulaba nti tujjukiza KCCA kubanga ate project yonna yonna obona ogigendako tuyita mu gavumenti ez'ebitundu kubanga gavumenti ez'ebitundu ze zirina obuvunaanyizibwa wamu ne munnange ono avudde mu National Building Review Board ze zirina obuvunaanyizibwa ku nkulaakulana yonna eri mu kitundu ekyo era bwe tunaba nga tunaagenda ku project tusooka ne tumanya nti no gavumenti efuga ekitundu ekyo mweri then n'abakugu kwe bali naye bwe kuba nga tikuli bakugu era ensonga etugireeta kati ensonga ngene ekwatagana n'okuzimba twandibaye tugireeta mu bantu nga bano National Building Review Board kyemutaakola tubadde mu process eyo kubanga ekyamazima kiri nti buli kimu tekikola mu lunaku lumu dokita naye abantu bafudde oyita mitendera bantu bafudde naye nga omulimu gwaffe tugukoze gwolaba mukoze omulimu gwaffe tugukoze Habert Ziwakanzijewo yesebo bayinjinia sinaba wa bubonero agamba tugukoze nze ndaba bantu bafudde na bintu byayononese Dr. Kazibwe naffe ng'ekitongole ekya National Building Review Board tunyolerwa wamu n'abasuubuzi wamu n'abantu abafiiriddwa ebyabwe oluvannyuma lw'amataba agavudde ku mwala gw'e Nakivubo naye nga sinaba kulambulula nsonga njagala nsooke nteme empenda ku kisaawe kino eky'ebyokuzimba. Dr. Kazibwe n'abatuuliza mukimanyi bulungi nti kuva dda bajjajjaffe babadde bazimba era ebizimbe bibaddewo mu mitendera egy'enjawulo kubira ddala ku nnyumba zaffe ez'essubi waliwo ze twayitanga mwamba ziri ezaffe ez'edda ez'abajjajjaffe era zikyaliwo abantu bazze bazimba tuyina ne ziri ku World Heritage Site ku mutendera ogwo naye newankubadde bannayuganda bazze bazimba ekisaawe eky'ebyokuzimba kibadde kimaze ebbanga ddene nga tekirungamizibwa bulungi naddala mu nsonga ez'amateeka. So mu 2013 Parliament yakiraba nti wateekwa okuteekebwawo etteeka erimanyiddwa nga Building Control Act 2013 katujja gamba cap 136 okulungamya ensonga zino ez'ebyokuzimba. Etteeka eryo nga terinnajja ensonga ez'ebyokuzimba zaali zikolebwako amateeka mangi nga bw'ogenda mu tteeka erikwatagana ku by'obulamu eryayisibwa mu 1935 kati lyakolebwamu ennongoosereza wali osangayo obuwaayiro bukwatagana ku by'okuzimba. Bw'ogenda mu lya physical planning ng'ofunayo obuwaayiro, bw'ogenda mu lya occupation and health nayo ng'ofunayo obuwaayiro. So Parliament n'ekiraba nti engeri ekisaawe kino eky'ebyokuzimba gye kikulira ku misinde egyayiriiri kyetaaga etteeka eryetongodde bannayuganda balungamizibwe bulungi ku ngeri ekisaawe kino gye kitambulamu. So lyetteeka eryo. So etteeka eryo mu kawaayiro namba 8 lyateekawo ekitongole ekya National Building Review Board nga kirina emirimu 6 naye olw'abatuuliza nja kulambulira emirimu 5 gye gisinga obukulu. Omulimu ogusooka gwa kulondoola bizimbe byonna ebizimbibwa mu Uganda, ebya gavumenti, ebyobwannannyini, ebiri e Kampala, ebiri mu kyalo n'ewalala. Omulimu ogwokubiri gwa kulaba nti ebizimbe ebyolukale ebiri public bannaffe abaliko obulemu basobola obikozesa obulungi. Naye newankubadde etteeka ligamba ebizimbe ebyolukale tukikkaatiriza nti nawe ne bwoba ozimba ennyumba yo ey'obwannannyini nga yamyalirena efuba okulaba nti osobola ogikozesa obulungi. Bannange bendi wano mu studio ndowooza babaka era balina amayumba ago era ekibuuzo we nkibaddiza ne mbabuuza nti kojja wange Sebunya wazimba kalinaayo kuliko kawuuba wateeka waggulu ekisenge kyo gali kwoleka tibwoba ovudde wano omwana wa booda ng'osala ekkubo n'akuwujja akaboodabooda onaatuukayo oba tukujja kujjayo tukuzze mu ddiiro tukulabireko awo. So newankubadde etteeka ligamba ennyumba ebizimbe ebyolukale oyogedde ekintu nonzijukiriza. Waliwo omukwano gwange yali munnabyabufuzi kati Katonda yamuyita yatuuka n'alwala mu biseera eby'oluvannyuma naye nga tasobola kwambuka waggulu mu kisenge kye n'atandika kusulanga wansi era emyaka egyasembayo nga5 we yali soyogedde ku kintu ekyo nga kikulu nakirabako mu nju ye gali kwoleka kankwongerere ddala nga tewali nakikutuuseeko
kiriawo ozimba enjuyo ogenda ogimaliriza nga master bedroom tosobola gisulamu gye wateeka waggulu nga kwegamba olumu tuzimba ne tulwawo waliwo kirayanti wange ku myaka 76 twali tulambula ettaka lye n'agamba awo ngenda okuteeka swimming pool buli omu n'atunula ku munne agenda giwugiramu ddi mwami Kazibwe n'abatuliza ababaka bano banyambye nti ekifaananyi bakijjeyo bulungi nti tetukoma ku nnyumba za lukale zokka naye n'ezaffe waliwo ebizimbe byotuukamu nga omuntu aliko obulemu tasobola kikozesa tewali parking erambikiddwa nti wano walina okupaakinga ebizimbe tebirina lifuti emiryango egiyingira mifunda kati ne wabawo obuzibu so ogwo gwe mulimu ogwokubiri. Omulimu ogwokusatu ate nga mukulu nnyo naddala mu nsonga eno gye tulimu gwe gw'okulondoola obukiiko obuvunaanyizibwa ku by'okuzimba. Kakati ekitongole mu tteeka liri lyenkunnyonnyodde lya Building Control Act mu kawaayiro namba 28 elyateekawo etteeka oba obuvunaanyizibwa nti buli kibuga nga Kampala, nga Mbarara, nga Masaka, nga Gulu, nga Arua, nga Jinja, buli municipality nga Makindye, Ssaabagabo, Nansana n'endala ze mumanyi Mubende, buli town council nga Kajansi, Kyengera town council, buli district balina okubeera n'obukiiko obuvunaanyizibwa ku by'okuzimba. Ng'obukiiko obwo butereevu bwe buvunaanyizibwa ku nsonga zonna ez'ebyokuzimba mu kitundu kyabwo. Ti Dr. Berry Bwanika waba ali Masaka ng'ayagala okusaba olukusa olw'okuzimba tanoonya National Building Review Board wabula agenda e Masaka mu kibuga n'asaba olukusa olw'okuzimba ng'asinziira e Masaka okuva mu kakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba. Gwe mulimu namba 3. Omulimu ogwokuna ogw'ekitongole gwe gw'okulondoola engeri obukiiko obwo obuvunaanyizibwa ku by'okuzimba gye bukolamu omulimu gwabwo era ekitongole kibuvunaanyizibwako. Then omulimu gwa kusatu ng'ogasse wamu. Naye ogwokuna gwe gw'okuwuliriza okwemulugunya okuva eri omuntu atamatidde na nsalo y'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba. Kojja wange ono mwami Ssebunya w'e Nansana tugeze agenza okusaba olukusa olw'okuzimba e Nansana oba baluddewo kubanga etteeka lyaffe tuga nti omuntu bw'aba atuukiriza ebisaanyizo byonna ng'agenza okusaba olukusa olw'okuzimba lulina okumuweebwa mu nnaku 28. Era bwe luba terumuweereddwa akakiiko kalina omuddamu ne kamutegeeza nti tereeza wano. So bw'oba tomatidde na nsalo y'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba oba kaluddewo kuwa olukusa oba bakugambye ensimbi z'olowooza nti za waggulu osobola okujja mu kitongole kya National Building Review Board ne weekubira enduulu. Era bw'ojja ewaffe tukuyita ne tutunula mu nsonga zo n'akakiiko. Era bwe tuzuula nti akakiiko kakoze kituufu tukiriziganya nako. Bwe tuzuula nti akakiiko kalinamu ebitateredde bulungi tukasaba katereeze. Naye era bw'oba tomatidde na nsalo ya kitongole kyaffe kya National Building Review Board oli wa ddembe ogenda mu kkooti enkulu ne weekubira enduulu. Kati omulimu ogwokutaano gwe gw'okugereka ensimbi ezirina okusasulibwa omuntu yenna ayagala okwenyigira mu by'okuzimba. Dr. Sam Kazibwe n'abatuuliriza etteeka lya Fiscal Planning Act lya 2010 Uganda yonna kyasalibwawo nti w'ozimba wonna olina okuzimbira ku pulaani. Era nga tonaweebwa lukusa lwa kuzimba olina okufuna olukusa okuba mu kakiiko kali akavunaanyizibwa ku by'okuzimba ne development permission okuba mu kakiiko aka fiscal planning akakakasa nti kyogenda okuzimba kye kiteekeddwa mu kifo ekyo mwogenda okizimba. Kakati ensimbi zino zisasulibwa okusinziira ku nteekateeka ya mirundi ebiri. Esooka wawo wozimba mu kibuga, mu municipality, mu town council, mu district. Ensimbi ziba waggulu nga zikka. Era ensimbi no zigerekebwa okusinziira ku kika ky'ekizimbe ekyogenda okuzimba. Ebiragiro ebisesa mu nkola etteeka lya Building Control Act 2013 ebizimbe oba regulations lawyer ajja kunnyambako byateekebwa mu miteeko 3. Tulina omuteeko ogusooka kirasi E mwe muli ebizimbe byonna ebyolukale. Dr. Sam Kazibwe bw'okera ku makya n'ogenda kuzimba essomero, church, woteri, arcade, ne bwebanga eri ggulu, ne bwebanga eri kabera maido eba mu mutendera ogusooka class A.
katulina n'ebizimbe ebiri complex ebyetaaga obukugu bw'amaanyi nga bino bwe tuli mu Masengere wano kizimbe ekya Bulange n'ebizimbe ebirala katulina n'ebizimbe ebiri mu bifo eby'enkizo tugeze nga omwala gwe Nakivubo kati ekizimbe ekya Hamu kyebadde azimba kigwa mu muteeko gwa class A nga sinnaba ku lwaki oga kyabadde azimba takyazimba kubanga kyayimiriziddwa KCC yayisiza ekiragiro ekiyimiriza so kigwa mu class A ne bw'oba oyagala kuzimba tugeze oyagala kuzimba mu kibira nga Mabira bwe yazimba yakasiisira kavaayo eri mu class endala kubanga kali mu kifo ekiri sensitive ne kajja mu class A ne bw'oba oyagala kuzimba tugeze oweereddwa olukusa okuzimba ku lubalama lw'ennyanja oba okuliraana omugga ebifo ebyo biri sensitive oba mu class A katulina ne class B mwe muli ennyumba zaffe zino eza bangalo ezisinga okusulamu ezigwa mu class B n'ebikomera bino bye tuzimba perimeter walls zigwa mu class B tulina ne class C ze nyumba zaffe entono wano mu Bugazi mu square meters nga tesuka square meters 30 safa abantu ba buli so yenge si bantu ba bulijjo enyumba entonotono kakati yengeri ebizimbe ebyo gye yawulibwamu n'engeri ensimbi so byasobye bitya wano ku Nakivubo kakati nzija ku nsonga y'e Nakivubo nga bwe nkutegeezezza nti etteeka liteekawo akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba aka building committee akakiiko ako kavunaanyizibwa butereevu ku bizimbibwa byonna mu kitundu kyako kati jurisdiction tuli mu ya KCCA nti akakiiko aka KCCA building committee kavunaanyizibwa butereevu ku nsonga z'ebizimbibwa byonna mu Kampala nga n'ensonga z'omwala gwe Nakivubo muzitwalidde era ffe ng'ekitongole kya National Building Review Board twali tusuubira ki mu kakiiko ekisooka engeri mukulu Hamu gye yali azimba ekizimbe ekigwa mu class A bino wammanga byali bisuubirwa nti byatwalibwayo mu kakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba aka KCCA era akakiiko ako nga kwe kalina okusinziira okumuwa olukusa olw'okuzimba oba okugaana okumuwa olukusa olutaliiwo ekisooka twali tusuubira nti akakiiko aka KCCA mwami Hamu alina okukawa obukakafu ku bwannannyini bw'ettaka oba proof of land ownership ng'omuntu omulala yenna enyigira mu by'okuzimba ne oba ozimba Masaka kye basoko wogenda okuzimba wawo kubanga tetwagala nkya ozimba ekizimbe ku ttaka eritali liryo ekyo kimu ekyokubiri twali tumusuubira okutwala mu kakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba aka KCCA empapula z'abakugu oba designs oba drawings engineer Magembeza abadde annyonnyolako nga zikubiddwa ba-engineer oba abakugu abawandiise mu bitongole ebyenjawulo empapula zino nga kuliko eziva saagala bayita nnyo bakubi ba pulaani kubanga bayita bakubi ba pulaani mu Luganda kiina engeri gye kikola naye ba architects Simani wawansi era kati nze nkola n'abakugu abo bawulira ensisi ebakwata ngo era waliwo olumu nali nkola aka video ne ngamba quack professionals olanga ate professional tasobola kati balina engeri gye bakola ki naye ekisooka yalina okuba nga alina architectural drawings kati architectural drawings kibanga kuteeka kujja kirooto kyo mu mutwe n'okisa ku lupapula ndowooza kye kifaananyi ekimu abantu kye babadde bakola ki balaba ekitambula nti waliwo gardens waliwo emmotoka kati n'ogenda ne ba-engineers nabo balimu ebika ebyenjawulo kubanga ekizimbe ekyo ngambi kiri mu class A ate newe kiri wali sensitive ebintu bingi ebyetaagibwa okukolebwako ba-engineer kyokka alina okufuna structural engineer yanga avunaanyizibwa ku bugumu bwekyagenda okuzimba emitayimbwa ginaaba emeka akola omuzigenda kubeerawo kumeka sementi tunaamutabula tutya ebyo kati afune n'ow'amasannyalaze electrical engineer si kamyufu electrical engineer bannanga abatuuliriza muwe abakugu obuvunaanyizibwa okukola emirimu gyabwe omwana eyagenda e Makerere n'amalayo emyaka 4 oba 5 ng'asoma amasannyalaze mumuwe obuvunaanyizibwa akola emirimu gye abawanjawulo nnyo n'agenze n'akola certificate ey'emyezi 2 kakati oyo yalina omufuna then n'afuna ne mechanical
Wanyinza okwagala otekamu air conditioning, ebyuma ebizikiriza omuliro oba ne lift. So ebyo byebirina okuba mu nkola. Kati design. Kakati ekirala. Engeri gyazimba mu kifo nga kya mwala yalina ofuna nema impact assessment report olutobazi. Then afune kubanga kati ekifo wazimba wali mu Kampala wakati waliwo mugotteko kati yalina ofuna traffic impact assessment report. Ebyentambula bigenda kukolebwako bitya mu kaseera ng'azimba. Of course ne baluwa ya LC. Wa LC ino mukakasa nti tukumanyi mu kitundu kyaffe wogenda okuzimba. Kati ebyo byonna KCCA yalina okubifuna. Kati ng'ekitongole twakola ki? Ensonga zino bwe zajja twawandika. KCCA yamweganya. Kaka twawandika ekitongole ekya KCCA. Ekyo kya lwatu. Naffe tubabuuze ensonga zino zigenda mu maaso kubanga ffe ng'ekitongole etteeka litukugira okweyingiza mu nsonga zakaki ezina okukolebwako nga engineer bagamba nti gavumenti ez'ebitundu zirina obuyinza ki kati akakiiko bwe kali mu mukakangavula akakiiko bwe kale mwa awe tuyingiriramu kati muyingidde era twawandiikira akakiiko katunnyonnyole kiki kyekakoze naye tuli basanyufu nti ebbaluwa yavuddeyo mu kitongole kya KCCA ng'erambika ebirina okukolebwa era ng'etangaaza ku nsonga zino era tusuubira nti zinaakolebwako bulungi okulaba nti enjuyi zombi tezifuna buzibu. Naye bw'oyogera n'abakugu ba engineers bajja kugamba nti concept oba ekirowoozo nga kyo ekyokulaakulanya omwala tekirina buzibu. Naye obuzibu waliwo agoba ekirowoozo implementation. Sinawulira kaga nti ekirowoozo so kati tukoze tutya ensi yonna eri ku okulaba nga enkola erungamizibwa kulaba nga tewali luyi lwonna lukola ki lunyigirizibwa dokita. Webale nnyo Dr. Abedi nja kujjawo wiiki eno sibaddeewo naye mbadde ngoberera bulungi ebigenda maaso wano. Ekibiina kye ekya DF mu press conference gye baatuuzizza wiiki eno baagala na parliament ejje etuule bukubirire ku nsonga eno. Ekisooka nzikiriza nange ogatta eddoboozi lyange kuli abalala olw'Abannayuganda abaafiira mu mataba ago agava mu bintu by'emyala ate ne Bannayuganda bafiirwa ebyabwe be twawulidde nti gavumenti erina ekirowoozo okubasasula katusuubire kinaatuukirira nga ngenda okujja ku kyaffe ekya DF mpuliriza omukulu engineer ono wa planning ono mwogezi oli ye engineer ayogerera bombe onapita engineer ojja kutabula Uganda bayingira bangi era mufunye lugumu wano okubyewakana ewaffe mu kyalo ntera obbalabula nti olita babulako emyezi 3 nakomawo nga dokita era ekizibu kye twaguddewo kati waffe ekimanya kabonero abamu ku beesimbye boogera luzungu lwa zungululu naye nga balina kubaga nti basoma kakati mpuliriza omwogezi ne engineer ekimu ku bizibu kiri kuffe bannabyabufuzi kyekizibu ekinene mutulonda ne mututuma bitutayinaako busobozi etteeka nga terinalongoosebwa mu 2013 lino erya Building Control Act ssentebe w'akakiiko ako kansala ssentebe w'akakiiko omukulu kayogera akagenda akayina okwekenneenya katonda nnyo kasokesijjewo bakawe Chabasa MTN enkuuka bwaguuga 2025 obadde okyatuga nti obuzibu buva ku mmwe ab'ebyobufuzi akakiiko kano akakulu etteeka ng'oggyeko lino ennongoosereza ze twakozeeko mu paalamenti ssentebe w'akakiiko ako muteeke kadde akagenda okukakasa pulaani ezimba ekizimbe kya myaliro 50 omwala kilomita 2
akakulembera kansala ye ssentebe wa engineer, ye ssentebe wa physical planner, ye ssentebe wa town clerk, ye ssentebe wa district administrative officer, chief administrative officer of environment. Kati bino ebizibu ebifaanana bwe biti obisuubira. Nadde manyi bano bawabula oli ssentebe waabwe. Ssentebe meeting zonna nga nyingira wano nga nze ssentebe omulala oli subject oyina kukiriza byenyo nze ssentebe akyalinga sirina kyemanyi ku kye bayita kuzimba, sirina buyigirize kubanga teeka terina kansala gweriga nti obeera na buyigirize jangu nga bwoli kakati ensobi eyo twakajja tugirongoose mu palamenti. Mpulira yababuuza emirimu gye tukoze ogwo gwe mugumu ku mulimu gwe tukoze eki gwe tukoze twasanga ekizibu kyajja nti kansala atamanyi na kyebatabula abantu balabanga bano bagata emitayimbwa balowooza nti bateekawo miteeke girina ebibalo byagyo seminti n'enkokoto girina ebibalo nagenda lumu nali njagala okugula gali mukaaga mu kasawo ka seminti kuliamu ku kirimi dokita ozimbye ku bizimbe ensonga eyo gyoyogeddeko ya entabula etutawanya nnyo naddala mu nsonga z'ebyokuzimba era eviiriddeko obubenje obumu obusigo abantu abasinga babuuza otabula otya omusenyu ne seminti gali mukaaga kasawo n'enjiniya ono bwakulambululira engeri gye balina okukozesaamu ebintu ebyo oyinza okulaba nga ffenna abazimbye bifu twasobyanga lumu nali njagala blocks zino eza seminti nengenda nze nga nkoze risaaki wange nembuuza oba zitunda koze blocks zosebo za Newton mmeka ng'omukulu azikuba takiwulira ekyo kitegeeza ki naye yakuba era yatunda era abagula bagula enze nabuuza bano bayinginiya ababimanyi nemuga nti njagala kugula bino nempa ku magezi era njagala nkutegeeze nti kizibu nnyo ekizimbe ekiriko omukugu inginiya okufuna ekizibu nga kino kubanga ekimu kye tusooka okukola bw'oba onoozimba tulina ebintu bye tukusaba building guidelines z'otuwa methodology gy'ogenda okukozesa ng'ozimba ne tutunuulira buli kimu n'enkokoto gy'ogenda okuyiwa ogenda giyiwa otya ogenda kutabula otya buli kimu yadde badesigninze naye naawe agenda okukola tugezaako okulaba nti ddala ky'ogenda okukola okimanyi kakati sebo tujje ebintu ebiri professional ebyobukugu mu byobufuzi kati mu nkyukakyuka si ani agenda okukulira akakiiko ako twataddeko inginiya gwe akulira kuba yo area yo kati kansala abeereko nga memba kansala teetaaga na kubeerako akolako ki buliwo ebintu akikirira ddoboozi ly'abantu olaba wano musite kanso wano bakansala baalya ssente kuguno omwala kati lwakuba bannamawulire mwageza kubeera politically correct sekuritale w'ekibiina ekimu sekuritale geno bamuwa miliyoni 3 nze muba temwagala kwogera bituufu nze temumpitanga 3 miliyoni 3 ne bazikwata n'akwata n'ateeka mu nsawo buli kansala abo ab'ekibiina ekyo kibiina kimu mu city council bakwata ssente abo abafu bali ku mitwe gyabwe abo bemulaba vale ku bino mbombo bano bayingira mu batabanyiza bwerere twabajjako emirimu gyabwe bano ba physical planner n'ogiwa kansala atalina wadde kyamanyi bo ne bayoola ssente mulidi gwa ssente ne bakola meeting Lukwago ono gwe muleeta wano buli lunaku musajja watu mu bunafu we n'awandiika ebbaluwa yakulira ekibuga enti mu bunafu we kuba bamunafuya otuuka nebya Lukwago nabyo gamba sirekazo naye newizo otuuka gwe Lukwago wagenda ku ssomero abantu bakuwa omulimu bamanyi ogusobola oliroya bikyukola naye oli mu kanso ebyaffe ebyobufuzi bizibu oli mu kanso bagamba nti abakiriza mugambe nti ye kakati so ye democracy okugamba ekigambo nti okujonga yatudde mbwana kyemali ati ulizo okugamba ekigambo nti ye tekyetaaga na manyi olikana bulekani
Demokrasi yagiramu ebirungi n'ebibi. Anti muliramba gamba nti tujje ebyobufuzi. Bannabyabufuzi tubawe ebyabwe. Site kansi munongosereza kansala ye yajiddwa mulimo gwasigadde gw'abakugu site kansi eno eri eyasooka gwe mu kibuga kino oluddemu teyali yaffe y'abannabyabufuzi meeya yakolanga emirimu gye mirala naye kaakati bakansala bwe baapuruvinga ekizimbe kansala apuruvinga ekizimbe kyabwe ekitaagwe apuruvinga mwala gwawo ogutatte bantu kubanga ye kansala aze kunoonya bunoonya ki sente kakati byebyonoonye twagezezaako ffe nga tutereza etteeka lino okugobamu bannabyabufuzi ekyo tukikole mu bifo ebirala byonna ebiri professional gisigale emirimu gyabwe ebyetaaga abakugu bano ono yinginiya akole omwala omufu tuveeyo nga tumugaa nti gwe yinginiya gw'olina obuvunaanyizibwa wakoze otya omwala ogutta abantu nga wagenda ku ssomero twakusasulira ssente wakola otya nze waliwo ebintu bingi katono nnyo n'abakugu saagala obejjereze kati mu kesisi tugeze kino kiyise mu kanso omwala gutandise kanso abakugu ne bagamba tuyimirize enteekateeka eyo nesigala ng'egenda mu maaso ekyo nakyo tukinenyeze bannabyabufuzi kati ate ekyo abakugu bo bwe bagamba omwana gusaa agenda mu maaso kati ate kibavuddeko kiri ku bapolitician bali abo waggulu awo nabo kyabayitako kati abo waggulu be baba balina obuzibu naye bano baba bakoze omulimu gwabwe sebo honorable kanyongerezeeko awo nga be nakutegezeza nti omulimu gwa ERB omukulu kulondoola mirimu gy'abakugu egigenda mu maaso nga ERB tuwandiise amabaluwa mangi ku projects nyingi z'owulira ennene naye tetufunye kuddibwamu tosobola kutuuka tosobola nakuyingirawo si kweno yokka projects nyingi nnyo sisobola zoogera wano sebo fe aba DF olw'ebyo ebyo obuvuyo obuli mu KCC mwagala lutuula lwanjawulo twagala lutuula lw'enjawulo era kye twagala tuveeyo ne motion ng'egenda kukola investigation mu kanso bakansala buli muntu yenna abadde mu muvuyo guno buli muntu yenna kubanga amabaluwa bano nga bwakugambye yawandiika ebbaluwa bawandiise seemu meya lodi meya alwandiise ebbaluwa yatuuka n'okuwandiikira ekibiina ekimu ekisinga okubeera ne bakansala mu kizimbe omwo nabaga nti bannaye waliwo ekizibu kino kuba bakansala baba baffe bannabyabufuzi ba kibiina mujje tutuule tulabe bwe tukwata ku nsonga eno na buli kati ebbaluwa eyo teddibwangamu ne kigambibwa nga bwe ngambye kankiddemu akyogera nze mu Galatiya sekuritale genoomu ow'ekibiina abantu bano mulaba bafudde ye yakwata miliyoni 300 million kakati ebifaanana bwe bityo biba tebyetaaga kukoma bukomi wano ne tujja okunoonyereza kwa mukwagala genda kwetu twagala parliament ye ina obuyinza sanctioning akamu ku kakiiko kaayo tuyina obukiiko ani agenda okukulemberamu okusaba olutuulo olw'enjawulo amateeka ga parliament gatukkiriza gatukkiriza ffe n'owandiikira speaker era pulezidenti waffe w'ekibiina ebbaluwa yagiwandiise dda ewa speaker twagala lutuula tetusobola kulaba bannayuganda nga bafa bwe batyo owulidde bayingirira bali nga boogera nze mu bwongo bwange bino bye birimu ku mwala ogwo siwakanya mwala nga nawe bw'otaguwakanya teriiyo munnayuganda atayagala development naye ani yakola study ogw'omwala pulojekiti nnene nnyo na bino byempulira muwaana hamu alina sente nyinyi nnyo omwala ogwo sebo omwala gwe mwogerako nga bagenda guzimba nga bwe guteeka okuba hamu sente ezo ezimalira ddala okukola omwala ku standard azirina ayinza okuba nga alinawo oba kimwetaagisayo okukola ne gavumenti hamu alina obusobozi obukola study zino oba study zalibadde za gavumenti bwe bamala okuzikola ne bagamba hamu gwe noonya sente naye otambulira ku bino olwo hamu n'akola omulimu gwe bano bateera bwe baba bazimba mbalaba bateekawo ekipande abasinga kye batasoma ne bateekako nti implement agenda okukola yoono
consultant yono kakati gobo birabo laba oloza ndi bataddewo kipande waliwo akebera byokola waliwo akebera kweyo project ani akebera era akebera kulwani kubanga akebera yali badde akebera kulwa KCCA yali badde akebera kulwa professional bano bayingiria yali badde akebera kulwa government ebyo ebizibu ne bitabaawo kakati kino sebo nga maliriza kizibu kinene tekiri wano ka Kampala kiraga nti Uganda kyebayita professionalism obukugu twakiteeka wabbali bannabyabufuzi ne tuwamba era lumundu jja kukya Kampala ono mukama yatuyambye enkuba yatonyedde oba yawezeza na sawa meka neke netonye ennaku 2 ng'etonye ojja kulaba ebizimbe n'ebintu ebirala nga bigwa ku ttaka kubanga ffe twawamba nsabye nga mmaliriza era ffe kye twagala mu parliament tuveeyo ne resolution nti bannabyabufuzi wonna ewali ebyetaagisa obukugu obwagenda ku ssomero tubajjeyo tulekewo abakugu si mu eryo etteeka lyokka ne mu mateeka amala tubajjeyo tulekewo abakugu bakole emirimu gyabwe webale nnyo Honorable Nalukola nja kujja wuwo bannabyabufuzi kusinziira ku Dr. Abedi Bwanika mu ekizibu webale nnyo ssebo okusooka kwa byonna Dr. Abedi Bwanika alabika naye agudde mu nsobi z'abannabyabufuzi abalala ekisookera ddala ekimu ku biri eggwanga lino General Museveni ne banne bwe bajja mu buyinza basooka ne banoonya engeri mwe baddokita Kazibwe gye babajja mu byobufuzi etteeka ligamba Presidential Elections Act, Parliamentary Elections Act, Local Governments Act yenna ayagala okwesimbawo ng'alina omulimu mu gavumenti asooka gulekulira ekiseera kyaliwo okwo nga baprofesa ava e Makerere okusomesa ate n'agenda mu palamenti omusawo ava e Mulago n'agenda mu palamenti ne mu gavumenti z'ebitundu twali badde tusobola okufuna omukisa ogwo ekkinyayo wanjawuloko osanga profesa nga ye akulira local government gavumenti ey'ekitundu ffe si bwe kiri bano bannaffe bwe babanga gwegwa omwoyo mwe baakolera etteeka balwanyisa nsanjabavu so si ekireese ensanjabavu twalikoze okulaba nga bannabyabufuzi abalimu empeke be bajja mu bifo eby'enjawulo akimanyi bulungi ne mu palamenti bw'obanga olonda akakiiko k'oyagala okugendako obukugu bwo bukulu nnyo natuulako mu local government e Kawempe naye era nalabanga ebyensimbi baagala nnyo accountant ye yali badde akola ki atuula nga be bamu ku batuula ku kakiiko ako ak'ebyensimbi ebbula ly'abantu abalinga abo lye lireetera okuba nga abatuulayo so etteeka bwe liba likolebwa ddyo liba limuzibe wabaawo endowooza nti abasinga okuba abanyumungufu bajja kujja be bajja okusindikibwa bwe tumagamba gatabula so era bwe kyabanga kansala engineer Magembe waali okutuusa politics lwe yakola ki lwe yafa ekirala waliwo okufuuka kiiso kya mbuzi ekitunuulira ekirekerera omusi ne kitunuulira omubaazi olwaliro waliwo ebbaluwa eyava mu State House ng'egamba nti ndabye ebintu bino oba kino ekirooto oba kino kyava wa Katonda hamu kyandeetedde General Museveni nga atunula ku biwandiiko ebyaleetebwa mukulu hamu era ne minisita bwe yali awandiika ebbaluwa ng'awandiikira executive director yamugamba nti neesigamye ku kiwandiiko ekyampeereddwani president saagala Dr. Abedi Bwanika abeerenga mukulu kale kayihura bwe wagwangawo ettemu nga bw'atuukawo we waziddiziddwa omusango ku scene of crime nga bwe tukyogera ng'agamba nti bano ba ADF so yamaze okunoonyereza olwaliro akuwadde okunoonyereza kwe kyekwamuwa ayogera ku secretary general eyafuna miliyoni ebisatu tamwogedde linyera sagala omwogere n'ayogera ku bakansala abava mu kibiina ekimu abaali aki sente kitegeeza nti okunoonyereza yayinawo kalipoota ke
kati wabaawo ekizibu okunoonyereza kuli mu lunyanyimbe tugamba okupreemptinga tofaayo kati IGP kale kayihura ayimiridde ku scene of crime ng'ekintu kyakabaawo bano tubategedde ba ADF kakati ate bano abakuli wansi abagenda okunoonyereza balina kakasa kikyo bwe banaagomyamu mu ndaba ng'eyawukana ku yiyo obuzibu bujja kyova olaba ebizza oluvannyuma biraga kirala abateeberezebwa okubanga be baakola ettemu lino bano balala naye naye ontegedde kakati naye wali nawo wabadde wakulu kuba bwe oyagala tunoonyereze ate totubayasinga totugomya kutuzza wali walala obukugu kikulu Dr. Abedi oyo asobola okukkiriziganya nange bw'oyita omukugu mu bulimi n'omugamba njagala onsimbire omuddo bwe guti ebimuli bwe biti mu luggya lwange asobola okugamba tusooke tutwale sampulo y'ettaka tugende tulyeke mumekenenyerezo tulabe kye bayita soil pH the degree of acidity Chabasa MTN enkuka bwaguga 2025 enkuka 2025 CBS MTN enkuka bwaguga enkuka fire sirya danger tukubale tukujja mu kabira nkola Taichi Maxado bino byabanene ekyuma kiri amayinjo leta bigere nabakobola binaeto wasampisa tetulina gwokutego ba chimpanya chimpugugo nkola ya Muisiraeli tukubale tukusanyawo sente teri kwebaka mwamusaleko eno Mongolia style tokola era nosua eno nyumba yerumbye motoka nenzira munenfa muveyo akapande mwasomye bubi tuli mu nkuka bwaguga nkola ya mujomba enkuka juu enkuka yemanye byaffe mama abachala mujja tukole enkuka duiro dance style sizakuno sambate olindeta sambate enkuka twesanga tonight biwagidwa MTN momo omungamizi wa banka enkulu eya Uganda ne Operation Wealth Creation ne MTN Chabasa Fama ngeri wamu ne MTN tewali kirema banking kumapesa DFCU kumapesa banka kumapesa ne DFCU bank nyigabunyizi star bilinya noti hashi okwewandiisa okwasaganya za akawunti okuweereza ssente okusasula zibbiiru ebisale by'amasomero okufuna zironi okugula airtime oba data okugula fuloti waba agenti n'ebirala ntoko tekyetaagisa data yadde airtime. DFCU going further together. DFCU bank ayirungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zirabira deposit protection fund okutuuka ku bukadde 10 amateeka n'okwakuliza obigobererwa. okweterekera fenna buli omwe alina engeri gy'aterekamu akasente ke waliwo ffe abazitereka munda mu faliso mu kabokisi abazisimira mu ttaka n'abalala mu sitookisi naye era mu byonna buli omwe alina ky'aterekera kankwanjulire NSSF Smart Life Flex Plan ekusobozesa okweterekera akasente okutuukiriza ebigendererwa bye bitonotono wamu n'ebyo ebineneko tandika n'obusente obutono ddala siringisa 15,000 zokka nyumirwa amagoba amangi ddala aga buli lunaku okutereka wamu n'okugyayo ssente zo mu ngeri etakukaluubira awatali kutanzibwa okuva ku nkola eno era ng'osobola okugivaako wonna weeyagalira weewandiise leero ng'okozesa app yaffe eya NSSF Go oba genda ku ttabi lya NSSF erikuli okumpi okutandika olugendo luno olw'okweterekera tukyalire ku mutimbagano gwa nssfug.org oba tukubire ku 0800 286 okumanya ebisingawo amateeka n'obukwakkulizo bigoberera. NSSF, a better life. 88 CBS FM. ampuliriza mulungi tukomyewo nate tukyali mu program parliament yamu honorable nalukola gobadde ku musendano Dr. bwakugamba nti tutwale sampulo y'ettaka tukebere soil pH degree of alkalinity degree of acidity ebimu mwatumma omukisa bisoma mu Luganda singa tubinnyonnyola bulungi kiba kugwe ogamba ono muyaye buyaye wulira byaŋŋamba nga gundi yasimba yasimba ebyo tabikoze naye nga amazima gali ntero lyekkubo ly'olina okuyitamu neffe tetulyagala kati naye musiga nsimbi ye bw'afuna ebbaluwa n'agikwata ng'agamba ajja n'amagye agazze okumukuumako
kakati njagala naawe olaba oba entengereze tezikwate Dr. Kazibwe nga yegwe executive director wa KCCA ng'ebbaluwa yavudde wa mukulu nono najja n'abe-SFC ne bajja n'amabaati ne batandika okusibawo weesanga ng'obuyinza bwo nga naawe olina bamusirike olwaleero omuzimbo ng'ogwo amazima gwali badde nga ab'ebyokwerinda baali baddemu naye si mu mbeera ya kujja na mmundu wabula mbeera ya kujja na bukugu nti omuzimbo ogwo mukulu nnyo eri eggwanga nga bw'olaba bwe tuba tuzimba olutindo bwe tuba tuzimba ekisaawe ng'ekyennyonyi mulimu ebyo element ez'ebyokwerinda enkulu ennyo nti obeera olina okufaayo obwenkanidde abo ekirala obwannannyini bwani dokita gwolowooza ani nannyini mwalo ogwo ettaka kweguli simanyi nti ono bw'aba azimbye ku kibanja kyani goyinza tubuulira kakati ettaka ng'eryo bwe liba nga lyaffe nga bannayuganda wabaawo entity eririna nga bonagamba district land board nga yeririna eteekwa okukuwa olukusa ekuwa ekiwandiiko nti ettaka eryo baliwadde ggwe olikulaakulanyeeko mu bbanga eryenkana bwe riti by'onaazimbako binaaba bwe biti onaamalako emyaka bwe giti bw'onoovaako linaddayo eri bannayuganda naye ggwe n'ojja n'ebbaluwa obubaluwa bweti n'otandika okuzimba kitegeeza waliwo bingi ebikunukira twatandika obudde tebunnaba teri atayagala nkulaakulana naye emitendera tegyayitibwamu bino ebyogerwa nti bakansala ne bawaayo njagala Dr. Abedi ono atuwa obujulizi atuwonye okubeera nga tuwolereza abo abakola ki abaalya ssente anti gwe bw'oba ogamba nti baalya ssente obujulizi bw'obuleeta anti okuwoza kwange kuba bwe kuti nti obujulizi buliwa obugamba nti baalya ssente kubanze resolution nagirabako obujulizi tubulinde mu kakiiko akanana kati tannaba kufuna ekyo tuleme kufuula kooti atira atulese nze resolution gye nalabako yali egamba nti ku lw'okwewala embeera omwalo ogwo gye gulimu embi tufune binepe yenkanamu asobole okutukulaakulanyiza ye resolution ekirala dokita kyenyagala okugamba mu nzirukanya za gavumenti ez'ebitundu tulina principle egamba eyes on hands off munnabyabufuzi abapolisi emmeeka si yassa mu nkola ebyo ebiba bisaliddwawo oluuyi luli oluli technical olw'abakugu lwerussa mu nkola n'ekirala teriyo lukiiko lwa local government lutuule okugjako nga waliwo omukugu awabula kanso bw'eba etudde amukugu awabula mu by'amateeka ye executive director era buli kakiiko akatuula aka kanso kateekwa okubaako omukugu akola ki awabula ekyo kikulu nnyo ssebo ekirala buli wabaawo ekikoleddwa nga si kituufu mu kanso owaaba omusango gwabeera alabye obukyamu obwo obukoleddwa nange ssebo neegatta wamu ku bannange okwolesa okunakuwala n'okwejjusa kw'ebyo ebyatuuka ku bantu baffe mu Kampala si bituufu ng'era mukama wange nzikiriza nkayiseewo neera ndaga okunyolwa n'okunakuwala kw'ebyo ebikolebwa ku bantu baffe ab'NUP abawagizi baffe nga tuyita mu kunoonya akalulu tugamba nti abatudde mu gavumenti bakyuseemu beeyise bulungi ensi yaffe tuginyumirwe ffenna ku lw'obulungi bw'abantu baffe webalera Honorable Kasule Sebonya ekizibu bwe ngatta bonna abali wano aboogedde nga tonayogera ekinene bakizizza eri gavumenti gavumenti mwokolera ng'osinziire wa Ssaabaminisita bakadde baffe mbalamusizza era mbaddewo ebigambo byonna mbiwulidde bakugu baffe mbewulidde ebyobufuzi mbawulidde bayinjiniya ne bawandiika tebafuna kuddibwamu ku pulojekiti zonna ennene ebbaluwa ya registration board nagiraba era eri ku likodi KCCA yagifuna nenfuna omukisa era nembeera ne ku bantu abatambula netulambula omwalo ogwo olwali lwakusatu ne batekiniko bonna aba KCCA aba Ministry of Works aba professional teams zino zaaliko
ekisooka kwe kusaasira abantu abafiirwa business. Nindaba abantu nga banyulula obugoye obw'abaana zijini zino zitwambala zino bitwambala ebinyirira byonna. Ndoza this November abantu bali ba stockings. Kituufu. Olunaku enkulu. Nindaba abaana nga balina ba mama baabwe mama akaaba omwana akaaba bateeka kulole batwala oba batwala ku mwala gwa wate okwoza kuba bino nga byetaaga atera kwoleza mukumpi mu nnyanja kuba amazzi agayoza ebintu ebyo n'okubijjamu ne dry cleaning si kyangu then n'okusaasira eri abantu abafa ogenda okumala okubyoza ate oli gufuse muvumba so capital yatokomoka omwaka guba gubasaze era eno Christmas kuba oli abala okuva ku ntandikwa y'omwaka nti wali mu November December abadde akola accumulation agenda capital egejja nga ate bwayongeramu afune ekinene akati akazibu akali ku baana abaafa abavubuka abaafa be bano bavubuka abafa ababeera ku street okwo ne beebaka nga balina ne bataddeko ebitonotono kayenga amanyi nti wano kati wendi saawa ziri meka 7 8 bwena agenda okukyanga mpujjaddeko abamazzi g'abatwala era tusaba muntu ne bwoba oli kanna bulemu ne bwoba oli jinja ng'olina omwana we ali ku street okwo manyi babawuliza ate wadde babeera ku street naye bawuliza abakadde ba so mujje muyambe mu identifying abantu abo emirambo gikyaliyo gyegiri tewali yaje kimu gyegiri kakati ekirala nti bwe mba mpuliriza abantu bano ne ku bye nalaba tukkirize bannayuganda twagala nnyo ebintu bye bayita kanagweramu eyo mu byobufuzi kanagweramu eyo mu by'abaprofessional kanagweramu eyo mu by'obusuubuzi kanagweramu eyo era akabiga bwe tutaawe bakugu kutukulembera tugenda gwa ku kizibu nti engombe erinja abakugu batuyiyeeyo abagagga kanagweramu eyo kugamba buli omu ayagala asala enjawulo ku buli kyaliko kyenga omugundu toguwulira yes ti abakugu batuyiyeeyo anti abakugu batuyiyeeyo naye ng'omanye ebivuma abakugu wali otuddeko mu nkiiko n'olaba omukugu bamujolonga kanate omukugu bamujolonga asirika taddamu kunyega asirika naga amukole bwe mwagala wala omukadde waffe yatugamba nga nti agenda natuuka mu nnimiro z'abantu nalaba ng'omuntu alina obunyololo bw'amatooke naye ngaga nti ndi mulimi naye nga amatooke olusuku lwonna bunyololo naye nga musanyufu oba alunda obusolo bwonna nga bukovu bwe buti obujama kamala omwezi mulamba tayonja bwekatudde naga nti oyo mulunzi fena tweyita balimi naye ng'ebigambo by'obulimi teri waddaako asemberedde okuba omulimi bantu basiga busizi bintu nebabirikaawo bonna nitugamba tuli balimi ate natafunamu naga nti bulimi busala naye nga talina kyataddeko tolina kyokozeewo talimyemu tataddeko kigimusa tasalidde takoze eki naye alinda bulimi tebufuna alinda akatooka akanajjwayo akati naffe bwe tuba tuzimba wowe nali nzimba nentekako omusajja musingasinga bekyalo nabaga akasajja keeraga kano abaffe nga babizimbye akalulu wasigazaawo akantu bwekati naye bataddeko na musingasinga mulamba era abasoma bayononeka emitwe era balaba baleese omusinga mulaba omusajja bwalagira kakati omusingasinga yali alagira naye nga baseka baga nti yalla tebalabangako mu buyabuyango lameserizayinona akati abantu baffe buli kimu is informal abasuubuzi bali mu bizimbe bali mu akeedi zina go down 2-3 naye nga ne bwokumaakooto wano wabweru bonna bayinza okufiiramu empewo teyingirayo batuuyana beepakidde amazzi ne bagayingira katono bwe kati teyafuluma neri munda ku building bano bwe bazimbisa walina okubaayo emikutu wadde go down egitwala amazzi ne bagayingidde tosagamba nti amazzi baganayingira mu kizimbe tujja gapampinga ne bupampu gadde waggulu no
wateeka okubaayo emikutu egyakolebwa kati suwe gyatambulira wa tatambulira wansi eyo naye ali wansi ddala wansi emikutu gya Kazambi gyegiri wansi gitambula naye kati ono ali akoze kaliko down buzi amazzi gasobola kuvaayo kakati teeberezanga omuliro gukutte God forbid erimu ku dduuka nga liri eno ku mulyango abantu balifa bameka bebityo ekisookera ddala nti abazimba tebagenda mu state council eyo impunity eri mu Kampala nga bwe tulabye ku bino twalambula ebizimbe ebirala bina awo bwennyini mu kitundu ekyo nga KCCA tetukangamu tubabuuza kiki nti ate abagagga tolaba bazingiza n'asiba amabaati munda nasaya abasirikale b'emmundu bantu baffe era musajja akulakulaja ekintu kyaffe n'abeeraawo naga nti nga bwe tubadde tubizimba bulijjo kati nga ate azimbisa alina akeede endala 5 kati bamugambako otya nga bwe yabikola luli era bwabikola akati ogwo musango gw'amaanyi abantu okwetwalira ebintu byabwe abakugu ne basibira ebweru ekirala pulani tebazitwalayo ne bazitwalayo bazikyusa bazitwalayo okutuusa muki mukolo akati bwatuuka eno ngagamba nti go down ateekako nti parking motoka nga nti akituufu parking mu Kampala temuli bwatuuka okuzimba n'atematemayo obusenge bantu kowe bakayo nakutundirayo ate n'atakoma kuteekayo bantu basaanire nti oba buli dduuka libeeremu omuntu omu edduuka lirimu abantu 15 kyovudde owulira nga bagamba pulezidenti yagambye tujja kusumbuusa tujja kudduukirira kakati olina bagamba compensation compensation temutubulire bwe biri complicated ebyo bintu bizibu nnyo byetaaga nga olina obuki proof kakati ani alina proof wansi eyo nti sitooko yange yabadde bweti nasuubula bwenti stock at hand bweti cash in hand bweti ani abirira so mbufunzo okulirira kugenda kuba kuzibu si kuyiririra kudduukirira kumuli omugamba nkugenda kuyiririra oba ina kuzaawo byafiiriddwa alina kuza proof so mwe kyemugamba kudduukirira si kuliyirira kuba nabo bennyini abamusuuzi twagala kudduukirirwa kudduukirira si kuliyirira kakati ate ebimu ku byatuuseewo ebibyo ennyo amazzi gayingidde ne gatakoma ku bintu byokka ku byonoona bino ebitundibwa wabula n'ebiwandiiko kakati weesanganga ne bw'oyagala okuleeta obujulizi nti obuwumbi 5 bwe bwafudde ng'ate ebiwandiiko nabyo byagenze kusoomooza kunene kwe tuli so kakati that informality gye tulina mu mitwe gyaffe kanaggweramu eyo ejatuleetera ebizibu bingi nnyo professionals bano bagambye nti gwobatuukirira si bakutuukirira gwobatuukirira kati ate nabo balabirira bukiiko obukiiko bwaffe bwowulidde bureaucracy mungi democracy ngamba bureaucracy sina bureaucracy yoka sina bureaucracy wakati bo ate ne bayita mu kakiiko ate akakiiko nakaita mu kakiiko nakatunulira akakiiko teri afuna occupation permit teri agifuna kwaba nagenda ogifuna mu kitongole nekimuga katugende tulambule kati naye kyakola kukuba bikonde ono mukulu wa bedi byagamba nti wakansala bolo abagamba baga nti project egende mu maaso tebalina kyebabuuza nga bamaze okukuta tebabuuza nti tuwagamba project egende mu maaso ebisaanizo byebirwa mbadde manyi ebyo byabakugu bo bakkiriza principle abakugu batunuulire in fact abedi agenda kuba mu nsobi agenda mu parliament kati evidence kuba bakole decision banagijjawo wabaddewo inquest wabaddewo okubuuliriza okwabakugu babakolere report then bayite parliament nakyo tekijja oba ejja kuba talking show buli magambo tulabye nnyo kusaasira leka nkuyambeko kandeete akantu akali mu doctrine of separation of powers omuntu twali tunyumya n'abannaggana kiraka w'eggana mu parliament n'atugamba nti okusoomooza kwe tulina ku kooti eteeka ennyindo zaayo mu mirimu gya parliament bwe tubanga twakoze etteeka mu bukyamu
omulimu gwayo kugamba nti temwagoberedde mitendera naye muddeemu mugende muyite mitendera mukole ekirina okukolebwa kyensuubira paalamenti bw'ebanga egenze mu nsonga eno kugamba nti wano ebyakolebwa si bituufu naye abalina obuvunaanyizibwa ono noono be baba bakola ebirina okukolebwa muntegedde nali mu paalamenti kamukolektinga mukatono sebo okimanyi nti ne paalamenti yagendayo kituufu nerambula dokita obimanyi yalambula ripooti eri kulikole era ne bavayo nga basanyufu n'okuseka nga baseka abadde awakanya ekintu kino muki tebali ripooti basayo ebigambo tuli ku bigambo ebyayogerwa abagenda ebiri mu public domain bebayogera ku kamera bo basanyufu n'enteekateeka egenda mu maaso select committee yalondebwa negenda nekomawo eyakulira muganda wange twasoma fenna eyakulira committee eyakulira ogenda okulambula ekitegeeza nti one line of approval one line of approval omukulu yagiyitamu bakansala bakkiriza paalamenti yatuuka mabaluwa gawandiikibwa kakati ekitegeeza nti layini emu yali egenda okuwulira ebbaluwa nejja negamba katukomewo Chabasa MTN enkuka bwaguuga 2025 obadde omaliza ku nsonga eyo kakati ebyo bizensobi omuli nti n'insurance tesobola kutunulayo sayidi eyo mu kiseera kino tesobola in fact bwewebuuza omukulu abadde agamba nti in fact najjajjange kojja wange so lewa bayasasula insure aba yamenyekera bwere omenyekedde kotokedde kabusa kojja wange omitankalu bakuba ebifaananyi ate nnyo okuba ennyumba ezenkadde ebifaananyi ezettaka ezimaze emyaka 10 nazirina mu myaka ndoza 2 ezabajjajjaffe ba Stanislas Mugwanya n'abalala naye akeedi ezo zolaba empanvu bwe zityo meke zirina lifts malayi kya insurance nga tennakuwa esooka kukwata nsobi zonna eziryawo zewayingirawo naye gwe twakugamba bw'olabanga ng'omuyaga gujja ku nnyanja eryato terigendayo bwe wali tutteyo akati insurance tesobola tuyamba naye kali nandikoze ntya okuzimba omwala kusanze nze nayingira dde edduuka ekizimbe kati twogera nga abagamba nti 1+1=2 nti amataba gazzerwa amwalwa gokka ebintu bingi nnyo abakugu be bayogedde ne baga nti amazzi agakulukuta agava Nakasero agava Kampala agava Makerere agava buli Emengo gonna gajjaawo ate gakweyongera emirundi n'emirundi gye tugenda mu maaso because of climatic change enkuba tekyatonya Museenene takyatonyanga Museenene agwa bugwi enkuba eyalibadde ey'ennaku 5 etonya mu ssaawa emu kiba kitegeeza nti engeri gye tupevinze engeri gye tukoze embalaza mu kibuga wonna amazzi gadduka buki buddusi waliwo akazimbe bakayitanga Pioneer oba Pioneer Mall okimanyi nti naawo amazzi bwe gajja gayingira mu bizimbe byawo gaba tegavudde ate nakivubu ate nga kali eno waggulu seri wansi ne bulero buli awo wena bugenda buyiikamu amazzi abantu bafa kimugunyu kubanga buli omu amanyi nti ali mu nsobi akati tusaana tukole omuzungu kyayita paradigm shift business order ekyuke bano bapulana tubawo obuyinza nti okukwata ku kizimbe ng'ogenda kuzimbira abantu ba bulijjo kuba siso ng'omuliro gunakwata abantu b'omwakedi ekyo kyesagala nakulowoozaako musaagana mataba omuliro gwokya guva wansi gwambuka waggulu balibuukayo batya waggulu tulina amadaala poliisi eyina amadaala poliisi eyina amadaala agagenda fuloozi 6-7 waggulu ne mu London bijja naye balina mitigating systems waliwo alinawana amadaala poliisi oba private oba magye agalina ekizimbe kinayambuka waggulu amadaala gajjeyo abantu ekyewuunyisa nti abantu babadde banyulula engoye naye nga abasuubuzi bayiikamu buyiisi bano abagulula abatembeyi biki
ani ali ku batembeyi yamanyise ng'ekintu kigwawo bano batembeyi bano bamaduuka bano bazigula tetwawula so nze ndowooza gavumenti nga tetunoonya ani gwe tunenya naye tuddeyo ku business order tuddeyo ku kibuga ekipulaning. By the way gundi abadde abuuza sente ezikola omwala omukulu oba yazijja oba zirina wakiki naye kimanyi nti okukola omwala ogwo osaana okutereeza ekitundu kyonna ekidiriddeawo wonna amazzi gavugibwe nga gajja naye nga almost a kilometer away. Si mwala gwokka bw'otunuulira omwala oba naawe ofuuse nga ostrich otadde omutwe muki maaya otadde omutwe mu ttaka nolowooza omubiri gwonna ogukwesa kasita tukola wano nga biwedde no oba bwonna obuzimbe bikibe emyalo emikutu jazibikira dda. Desilting them needs a major project. So muntu omutajja kukisobola. Ne size tuzijjemu tuzigeze. Kubanga obugoma bwe twateekamu buki butono. Webale ddala. Herbert Ziwa olwa National Building Review Board. Ensonga ziwulidde. Nsonga ziwulidde era njagala okwebaza abakulu bano okutangaaza ku nsonga ezisinga obungi. Ninange waliwo ezimu ze njagala okwongera okuttaanya. Mwami Abedi Bwanika ne Parliament tubebaza kukola ennongosereza mu tteeka erya Building Control Act. Era ennongosereza ezo zaayisibwa katulinze etteeka omukulembeze okuliteekako omukono. Nafuuka tteeka. Ekyali bbago. Zinyanyi mbere lya academic. Yes. Tulengera direngere. Yes. Naye mu nnongosereza ze twasaba era tubebaza Parliament nti ezimu yazikkiriza. Sooka twasaba nti akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba kakyusibwa obukulembeze bannabyabufuzi bakaveeko kubanga mu ntandikwa etteeka lyasuubira nti wajja kubaawo goodwill mu Luganda njiyite nti mutima omulungi nti buli omu ajja kukola ng'akolerera ensi ye naye bwe tukyuse mu kuteekesa etteeka mu nkola si bwe kibadde. Ekirala etteeka libaddemu n'obunafu naddala ku bibonerezo nti luli mu tteeka lye tukyayina ti omuntu bw'asangibwa ng'azimba nga talina lukusa oba tagoberedde mateeka ne bw'aba azimba ekizimbe ekyenkana kitano kiba kya bilioni 10 asasula akakadde kamu olw'obutafuna lukusa. Naye kati twagala wabeerewo ebibonerezo ebiri express nga olaba nti omuntu waba asangiddwa nga talina permit ey'oku kkubo aba tagirina. So tusuubira nti ennongosereza ezo zijja kutuyambako mu ngeri gye tuddukanyamu ekiseera ekisaawe kino eky'ebyokuzimba. Bannange bano boogedde ku nsonga y'abakugu njagala okugikkaatiriza ensonga y'okukozesa abakugu nkulu ddala. Tulina ekizibu wano okunoonyereza kwaffe kulaga nti ebizimbe ebisinga obungi ebifunye obuzibu okugwa kivudde mu butakozesa bakugu. Waliwo ekizimbe ekyagwa e Makindi eyo mu 2019 ne kifiiramu abantu 6. Bwe twakola okunoonyereza ng'ekitongole kya National Building Review Board twakizuula nti eyali supervisor yali akutte project eyo ya myaliriro 5 n'okwambuka waggulu yali yakola certificate mu kubajja naye ye ng'agamba ayina experience obumanyirivu nga webuli bitabo bye bitaliwo yaweerezanga ku bizimbe nga kati yakutte ate kiri nnyo mu bagagga wakati dokita bwe tuba mu mbeera yaffe eno ng'otandika okuzimba olina omuntu ogwotandika naye ozimbayo ruumu yemu ng'oyita bw'ofunamu akasente era gw'otambula naye kati osanga abagagga abamu mu kibuga oba n'ebitundu bya Uganda ebyenjawulo nga nti ne bwafunye ssente nnyingi asigadde kwoli era akyali kuki tayagala kuleeta musingasinga ngaho nabasebonyi kati Kampala ono nga bwe mumulaba wanjawulo abakugu bano bajja kunnyonnyola engineer Magembe ajja bannyonnyola nti bye weetaaga okuzimba mu Kisenyi si bye weetaaga okuzimba e Nakasero olina okukebera ettaka kati omuntu atali mukugu ebyo tasobola kubikola. So tuve mu nkola nti ono nazimba egundi nezimba egundi olina nzimbira egundi kati gwe njagala okukozesa tukozese abakugu. Honorable Sebunya ayogedde ku kintu kya accessibility kintu kikulu nnyo ng'ekitongole twakolera okunoonyereza ku accessibility y'ebizimbe mu Kampala kizuula nti ebizimbe ebisinga obungi ebyazimbibwa nga wansi zaalina kuba parking kati zaakyusibwa abantu baateekayo maduuka. Enkuba abantu balina okuyita nazo zaggalibwa baateekamu ki bukiyosiki baateekamu obuntuntu. Tekizibu we kigwe Kampala mu arcade ze tulina n'alumanya ne saalumanya awo temulina obuvunaanyizibwa kati tulina okukola monitoring ne supervision okulaba nga ensonga eyo ekola ki etereezebwa n'ensonga z'omuliro kyekibalemesa omulimu tugukola ssebo
Honorable Sebunyagambye bwe yagenze no prime minister ebye basanze ti omuliro ne gwaka ofuna obuzibu ku buli kizimbe tugukolera fenge kitongole kya National Building Review Board twateekawo enkola eyaba kugenda nga bamonitoring ebizimbe ebyo era tuze tugukola nga tuyambibwa kakiiko kalike ngambye omulimu munene nnyo of course kusobola kukolebwa mu lunaku lumu era gwetaaga ne bannannyini bennyini namwe abantu sekinoomu okwenyigira mu kulaba nti ebizimbe byaffe kubanga ebizibu ebigwa katugeze ebizimbe bye mwagudde amataba nannyini kizimbe si yakoseddwa n'ekizimbe bwe kigwa abali ku site bapoota abafundi nannyini kizimbe abawa abawalala so ensonga z'ebizimbe zino abantu abamu bagenda ne beesulirayo gwa Nagama ne balowooza nti ensonga z'ekizimbe za kakiiko akavunanyizibwa ku by'okuzimba oba za Honorable Abedi Bwanika oba zaziwa bazaani naye mwami Abedi Bwanika ne ba Honorable bali wano mwavudde mu bizimbe ebizimbe bye mwavuddemu bituukana n'omutindo bwe muva wano mugenda sibira mu kizimbe gy'ogenda kituukana n'omutindo bw'oba oli mu Katuli Kinganze nkyogenda mu kyaki etuukana n'omutindo bw'oba olina omwana abaana baffe bali ku masomero kati gye basomera watuukana n'omutindo so ebizimbe biringa mukka gwe tukola ki gwe tussa buli wamu yogera ku by'abaana kuba amasomero kati abaana tebawumudde abamu headmaster abagagga batandise okuzimba kuba abaana bagenda kuvaawo bazimbira mu myezi egy'ebiri badde nga abaana banyingira kizimbe kira yes so kubanga naffe myame professional mu area yange ndi mukugu naye bano abakugu b'ebizimbe bano be baleetedde bannayuganda ate okukola ensobi oli akwata pulaani ye ng'ayagala bituufu nayo gijja mu kesisiya awe mulaba oli ayagala bituufu ojijjayo yangamba ayagala nakugula poloti wabweru wa Kampala azimbe ekyawano kifuuse kirala kati obulaba nti nalowooza oba baliraanwa be bamusekeeterera mwami Abedi nange kamwongerere ddala nammwe nga bwe mutubuuza oba gye twavudde ebizimbe byaffe oba biri na pulaani bituufu nammwe mwavudde mu bizimbe ebirina pulaani kakubula dokita ennyumba bw'omala ogizimba newankubadde erina pulaani abakugu balina okumala okujja ne bagirambula ne bakugamba tugirabire etuukiridde n'akatandaalo weekali mugiyingire naye abakugu bano balaba oyingini yoyo ojja kusanga nga wabbeeyi nnyo naye kennyini tasobola kwezimbira njuye naye kennyini tasobola naye kwezimbira njuye ajja kubaddamu wano mukulu wa Abedi Bwanika ensonga ey'okulwawo okufuna olukusa ng'ekitongole kya National Building Review Board tuzze tuginogera eddagala kubanga bwe nanyonyodde mu ntandikwa nti etteeka liragira akakiiko okuddamu omuntu asabye olukusa olw'okuzimba mu nnaku 28 era bamuwadde olukusa oba tebakoze eki naye wabaddewo obunafu mu ngeri akakiiko gye katuulamu obukiiko gye butuulamu kubanga etteeka livuga nti lino tuule ekitaka wansi w'ebiri mu mwezi kati ne wabawo obunafu obwo omuntu naye ng'ekitongole twavayo n'enkola gye bayita Building Industry Management System ya mutimbagano era abagikozesezaako bajja kutujulira nti gwe omuzimbi gwe mwennyini developer oba in charge of the process nti osobola monitoringa okusaba kukutuuseewa era bakukozeeko ki bw'oba tofunye mukudduki bw'oba tofunye kuyambibwa mu bbanga eryo ne weekubira enduulira ekitongole kya National Building Review Board ne kiyingirawo bunnambiro ne kiteeka akakiiko kano ku nninga ne kikabuuza nti mwami Abedi yasaba olukusa olw'okuzimba ebipapola ze ziri bwe ziri lwaki temuzitunulamu akakiiko ne kaba accountable naye emabegako ekyo tekyaliwo nga bw'otwala empapola zo tewaba alondoola naye naffe abazimba tulina okwekuba mu ttooki bye tutwala mu kakiiko okusaba olukusa olw'okuzimba bye tutwalayo byennyini abamu babagamba nti genda otereezeemu n'alwawo oba n'agenda n'atandika okuzimba n'ensonga endala waliwo obunafu obutekebwa kakiiko akavunanyizibwa ku by'okuzimba naye ng'ate si bwa kakiiko nga buli mu bakugu bano abakuwa empapula drawings oluusi balwawo kuziwa omuntu ayagala okuzimba obuziwo bwonna ne buteekebwa kakiiko akavunanyizibwa ku by'okuzimba so
chain yonna erina okutereezebwa naye enkola ya building industry management system nsaba bannayuganda bagyettanire kubanga egenda kubayamba era enkola eyo ejja kubayambako ne mu kusasula ebisale kubanga wabaddewo okwemulugunya nti ebisale by'okuzimba biri waggulu nnyo. Njagala nko ekyokulabirako waliwo omuntu yali azimba mu kitundu kya Uganda ekimu eyo ng'oyise Masaka ne weeyongerayo ne bamusaba $20,000,000 okukakasa pulaani naye nga azimba kizimbe kyekyo kyetaagisa $20,000,000. Enkozesa eri ya BIMS ekulaga butereevu kubanga kuliko ne calculator osobola okwebaliramu gwe mwennyini kasoomanya wewe w'ozimba n'obugazi bw'ekizimbe ky'ozimba kubanga regulations waliwo zekiyita building control fees regulations zirambika olina kusasula ssente ki mu buli kitundu kya Uganda kangu ekyokulabirako ono mu kibuga Kampala bw'oba oyagala okuzimba ekizimbe ekiri mu class A building control fees regulations ziragira nti buli square meter osasula $2,200 kitegeeza gwe okwata ekizimbe kyo obugazi bwakyo n'obuwanvu bwakyo n'okubisaamu ssente oba ozimanyi n'osasula mu URA ne bakuwa ofuna PRN n'osasula cases yene kankubuzeeyo kano ebizimbe betuzimba floors mmeka omuntu weetaagisiza kugamba wekiri mandatory tekizimbe tekirina kusukka myaliro bwe giti kali kiri mu lifuti engineer ajja kukiddamu ekyo ngamalira engineer wandika kamaliza ajja kukiddamu mwami Nalukola enkola ya BIMS njimaze building industry management system ayagala okugifuna osobola okugenda ku internet ku mutimbaga notekamu bims.go.ug bajja kusaba ogulewo ekibanja nga bw'ogulawo Gmail account ekibanja kyo bw'okigulawo kiba kyankalakkalira buli lw'oyagala okusaba olukusa olw'okuzimba oyita n'osaba olukusa kijja kuyamba nnyo okwewala abafere okwewala okulwisibwa. Njagala kwogera ku mukulu Nalukola kyayogeddeko ekyolukusa olw'okusula mu nnyumba yo kituyita occupation permit ne honorable Sewunya yakyogeddeko. Abantu abamu beebuuza nti ate bwe mmala okuzimba ennyumba yange ate lwaki nkusaba olukusa okugizingera kati kigeraganye ne Dr. Kazibu okutwala omwana ku ssomero okusoma bw'amala okusoma n'akomawo talina report kati gwotegera ote muzadde nti omwana ono mu science yafunye 5 yeetaaga okwongeramu amaanyi oba yafunye 10 kati occupation permit kigeraganye ku reporting omwana amaze okusoma nti ekola assessment ku mwana byonna byasomye mu ttaamu ne bamanyi nti omwana asomibwa ati wano yeetaaga okutereezebwa so developer bw'omala okufuna building permit weesiga abakugu oleeta abazimbi bo ba engineer ne bakolera omulimu kati gwe omuntu wa bulijjo nga nze ziwa atali engineer n'amanya atya nti bye banzimbidde kankomeo ekitongole kya UEDCL kitaddewo nsalessale paka ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba 2025 eri abantu bonna abakozesa amasannyalaze mu bukyamu n'abo abatigaatiga oba bakwata mu mita z'amasannyalaze okwetereeza nga beewandiisa ku webusayiti ya UEDCL www.uedcl.co.ug kasaze weetereeze fuba okulaba nga tosukka nsalessale w'ennaku z'omwezi nga 31 Desemba 2025 omwaka guno okwewala okukwatibwa saako n'okuvunaanibwa mu kkooti obitebye olina kiweebuuza kyonna ku nsonga eno kyalira ofiisi ya UEDCL yonna eri mu kitundu kyo oba kuba ku nnamba z'essimu ezitali za kusasulira noti 8 noti 2 noti 3 noti 88 oba noti 8 noti 28 52 85 oba noti 8 noti 38 53 85. Kola ky'oteekeddwa okukola nga nsalessale ono tannaba kuggwaako okwewala ebinaddirira. UEDCL, lighting up your world. Mama Nalongo nga bulijjo leeta akatogo. Kale ssebo. Ebipya okuva ku East African Crude Pipeline Project. Okuzimba omudumu kwatandise ku kilometers. Bannange, okuzimba omudumu kwatandise dda. Mama Nalongo akatogo soko kaleke. Kansoke nziruka wano ku mudumu mala okwefunira omulimu katikati. Emmere weeri ku ssowaani sooka oli. Gwe towulidde naawe eri waliyo emirimu ate sisobola kukkiriza kusubwa mu kisago. Sooka okirowoozeeko kimera nga tonnaba ggenda. Ate nina kulowooza ku ki? Kimera naawe okimanyi nti emirimu egimu girina emitendera. Mitendera ki? Ku mirimu egiteetaagisa bukugu emirimu girangibwa nga bayise mu kiyise wammwe wa LC esooka oba kumbawo kwe balangira ku kitebe kya LC esooka era giweebwa batuuze ba bitundu ebyo byokka omudumu we guyita. Ebyaddala emirimu egyo baagiteeka mu mawulire kubanga gy'abaasoma kati oba ogenda tandikira waggwe. Kizito wa watufu wadde yagala okugenda. Nkitegedde. Mama Nalongo leeta akatogo kange.
kituufu fuba nnyo okukakasa nti ofunye amawulire amatuufu. Emirimu gyonna ku East African Crude Oil Pipeline Project gifunibwa ng'oyise emitendera emituufu. Kozesa amakubo amatuufu okufuna omulimu. Kyalira ekibanja kyaffe www.ecop.com oba tuukirira omukiiseewo ku lukiiko lwa LC esooka akuwa ebisingawo. Obubaka buno bukutuusibwako ECOP, Unlocking East Africa's Potential. The Uganda Communications Commission is here to remind all broadcasters and media houses of your obligation to remain impartial and non-partisan during this electoral period. As a broadcaster, you play a crucial role in shaping public opinion. It is therefore critical to ensure that news and current affairs programs are fair, balanced, and free from political bias. The Commission has noted with concern cases where some presenters are actively campaigning for political positions, endorsing candidates, or showing bias in their reporting. Such actions erode public trust and compromise the independence of the media. Broadcasters are therefore urged to put in place strong editorial policies and codes of ethics, including clear guidelines for conduct both on air and on social media. Where a presenter is seeking political office, they should step aside to avoid conflict of interest. Let's work together to protect the integrity of our airwaves and uphold professionalism. For further information on this matter, please contact the Uganda Communications Commission located at UCC House, Bogolodi, Kampala, and all UCC regional offices. CBS MTN enkuka bwaguga enkuka fire sija danger tukubana tukujja mukabira nkola Taichi Maxado bino byabanene ekyuma kiri amayinjo leta bigere nabakobola binaeto wasampisa tetulina gwokutego ba chimpanya chimpugugo nkola ya Muisiraeli tukubana tukusanyawo sente teri kwebaka mwamusaleko eno Mongolia style tokola era noswa eno nyumba yerumbye motoka nenzira munenfa muveyo akapande mwasomye bubi tuli munkuka bwaguga nkola ya mujomba enkuka ju enkuka yemanye byaffe mama abachara mujja tukole enkuka duiro dance style sizakuno sambate holindeta sambate enkuka twesanga tonight biwagidwa MTN momo omungamizi wa banka enkulu eya Uganda ne operation wife creation ne MTN chabasa fama ngeri wamu ne MTN tawali kirema 88 katonyeze munana CBS FM ampuliriza tukyali fena program parliament yamwe bajjanje bemugongo abayitibwa eggwonero ly'omugongo bakutegeeza nti bwoba oyina amagumba nga gaseeseetuse naavuzize kutawaanya ojja kubatukira bakola therapy treatment massage n'ebirala esimu 075 M9300 ne 076 5 basangibwa Kawempe ku 5 maaso gakatali ku kizimbe kya Kawempe Shopping Arcade. Simulo Seeds gw'omulimu w'ennyanya bakutuusako ennyanya Stone F1 ebala tani 35 muyika egeja grams 14 egomira kiwotoka mpangazi ekula mangu ennaku 75 oba otandise okungula bayina n'emboga Gloria Stef 1 esiba bulungi ate ng'ekula mangu bayina emboga endala esikaze F1 Green Pepper Crusade F1 emboga emyufu broccoli cauliflower kasoli ng'akula mangu n'ensigo z'omuddo gw'ebisolo ojja kubasanga mu Container Village edduka liri namba GB Plaza shop namba M n'amaduka g'ebyobulimi amalala oba bakubire ku 0706 7700 oba 0702 2475 Speed Plus Holdings Company Limited basaabaza ebintu okuva e China nga babireeta e Uganda batika container namba bw'oba oyagala fuuti 28 balina warehouses Gwanzu ne Yiwu ate ebintu byamwe bibeera safe bayamba ba clients okubayunga ku ba suppliers e China bakuwa n'abataputaba olulimi bakuyamba okusindika ssente eri ba suppliers ebintu bye babireetera munaku 21 biba bituuse mu Mombasa ate munaku 5 biba bituuse e Kampala bakuwa house bill ne weekolera ku nsonga z'omusolo mu bwangu ojja basanga ku William Street opposite DFCU Bank Numak Towers ekisenge namba 11 esimu 0702 2038 20 0772 53 0 2 nya
Habati bado maliriza yes madde maliriza n'ekintu ekya occupation permit ninga nti ekintu ky'olukusobola okusula mu nyumba kintu kikulu nnyo naddala abazimba ebizimbe ebiri mu class A nti gwe toli mukugu ofunye sente zo ofunye abakugu bagenze ne bakuzimbira kati okakasa otya nti bye bakuzimbidde bibe bye wasaba engeri yokka gy'ogenda okukakasa kwe kufuna olukusa luli kubanga kakiiko akakuwa olukusa kaba kajja kuddamu kajje ku ground keekenneenye kakakase tikiwasaba mu ntandikwa kyekikuzimbiddwa omulanga guno ngukubira abagula ennyumba zino ze tuyita condominiums abamugula bifaananyi oli ajja n'akulaga ekifaananyi nti egenda kufaanana bweti n'ogula kubanga balanze batadde billboard ku makubo balanze sooka weekenneenye condominium eyo gy'ogula nga bamaze okugikuzimbira bagizimba batya etuukana n'omutindo ekisembayo kiri ku materials building materials ebikozesebwa mu by'okuzimba. Of course tulinamu obuzibu nti ebimu tebituukana na mutindo naye tulina n'ekizibu ky'enkozesa ebikozesebwa mu by'okuzimba. Tulina omusomo gwe twalina Makerereyo ne bafundi yava Makindi eyo ne tumubuuza nti bwe muba mutabula omusenyu ne seminti mutabula mutya mu Wirubalo n'atugamba nti ye omugagga yamugamba atabule eggaali 11 kasawo kakati oyo aba azimba ki abamu batabula agamba 6 naye katulina eggaali mwami Abeni Bwani kono ne mwami Sebunya ndowooza bajja n'engineer ono abatusingako mu myaka tulina kye mwayitanga box bunching box kati tulina eggaali enchina Wirubalo tulina Wirubalo tulina ne Wirubalo endala kati Wirubalo kijja otabuza tulina n'ebitiiyo waliwo ekitiiyo kiringa ekigazi mu maaso kati waliwo yanga nti tugamba omuntu Wirubalo ebamu ebitiiyo 16 eby'omusenyu kati ntubuza bitiiyo ki kuba bingi ebiri katale so nga abakuguba no baba bakola designs zaabwe naddala eza structure bakugamba engeri gy'olina okukola ki okukozesaamu ebikozesebwa mu by'okuzimba ekifaananyi kyengeza ekitiiyo kiriko omutwe oba tekiriko omutwe ekifaananyi kyengezaako okuzimba nti ensonga zino ez'ebyokuzimba nga zimu era tuziwa abakugu bazikole nga bwe zirina okukolebwa. Webale nnyo engineer nga zijjewo nga tuwumbawumba nfune kubaka bw'abatuwuliriza obaddewo ebibuuzo bingi ono bona lukola Sebunya yabadde abuuza ku kya lift zirina kubeera kutandikira ku kizimbe kifaanana kitya otuyitiremu ne ku myala bw'oba ozimba omwala nga Nakivubo biki ebirina okuyitibwamu abatuwuliriza bamanyi. Sebo Dr. Sam ebigambo byogeddwa wano era bannabyabufuzi tuwulidde n'omwogezi ava mu NBRB naye ekyamazima ky'owuliramu kuba amazima tegeekweka bakugambye nti kikulu nnyo project okubaako omukugu kikulu nnyo kyotutenge ekikulu ekyo kikulu nnyo era Honorable Nalukolo ono agambye nti oluusi abakugu babbeeyi naye kye tulina okumanya bannange nti bwe lweyagala okwekubako enjawulo ogenda kufuna ebizibu bingi nnyo. Omukugu ajja kujja akusaba essente ne akusabye 5% ya project. Ffe tulina ssebo abantu bangi be tukoledde ebizimbe abagagga bali mu kibuga muno n'omukolera ebibalo n'omukolera n'akugamba nti zine empapula nga nsasulira sente nga nsasula zaki mpapula zino nga gundi yazimba ekizimbe n'oli n'azimba ekizimbe sigenda bisasulayo nakubirayo ate kino tukola obubisibu nti ekigambo ekiyitibwa enguzi kisse buli kintu n'akulaga nti ekizimbe nkyakizimba naye ate kyotalina kwerabira kiri nti ffenna wano tusobola okweraba engineer nsobola okukola ekizimbe nga kino Masengere n'ekiteekamu emitembo egisinga obunene n'enkozesa enkokota ekyasinzeyo obugumu ne kiyimirira kisoboka naye ekikuleetesa omukugu nti omukugu agenda ku making sure nti atunuulira safety y'ekizimbe n'atunula ne cost effectiveness nti agenda kuweera ddala ekyo kyennyini kye weetaaga okusobola okukola ekizimbe ekyo. So kikulu nnyo era ffe waliwo omugagga twakola project ya NBS naye
waliwo omugagga eyaliwo nga ye yagamba nti nekyo kankireke oyinza obutogera manyi akireke ekyo niyo olaba kati tunya project ngeyo ya NBS ekizimbe ekyaliwo kyalina okukyusibwa kyonna okole ekiriwo kati olw'ensonga nti nno aliwo yakkiriza abakugu bajje bakole omulimu omulungi era bw'otunuulira ekizimbe kati nga NBS olaba nti kikola ki nti kirabika bulungi nnyo olw'ensonga nti yakkiriza abakugu babeerewo. So njagala okugenda okuddamu ekibuuzo kya Dr. Sebunya nti ekizimbe emyaliriro emeka kwolina okubaako ne lift. Ekyamazima kiri nti buli kizimbe kyandibadde nti nno abantu abateesobola n'abaliko obulemu basobola okutuuka ku buli floor, buli mwaliro, ne bwe gubeera omwaliriro nga gwe gusooka kyandibadde nti nno basobola okutuukawo. Era kyobolanga mukulu Habert nayogedde ku bizimbe biri mu class A na ebizimbe ebyo ebisinga amalwaliro kulina okubaako ramps bw'oba tosobola kutyako lift, naye nga bakugamba nti kale bw'obanga nga tosobodde at least okuva ku myaliriro ena n'okudda waggulu, Building Control Act egamba nti kulina okubaako lift. So n'olwekyo emyaliriro ena kwandibaddeko lift. Kati nga nzize ku mulamwa gwaffe ogw'omwala, omwala ogwo gwolaba, omwala ogwo banguyite Ssedduge wa Kampala, akuŋŋaanya amazzi gonna mu Kampala, bwe bampagi Ssedduge eba Ssedduge. So nga kitegeeza nti omwala ogwo projekiti eyo yalina okukolebwa abakugu, kubanga obwotunulira omwala ogwo sisuubira nti omukulu Ham yandisobodde okukola omwala ogusobola okubeerawo emyaka 10 nga tegufunye buzibu, kubanga bw'oba okola omwala ng'ogwo olina okutunuulira amataba, wali kye tuyita flood risk control. Kati nga olina okulaba nti nno amataba agali gabaddewo tegajja kukomawo, naye n'amataba mu myaka nga 10 bwe tuba tudesigning nga tunulira maaso return period nti amataba mu myaka 10 tegajja kudda. N'omanya nti nno bwe bali bazimba kumpi n'omwala guno, kubanga bw'oba ozimba ekizimbe kati ng'okumpi n'omwala ogwo, omanya nti waliwo condition ejj'okujjawo nga waliwo amazzi gye tuyita saturated condition. Ekizimbe kina engeri gye kibehavinga, waliwo situation nga wakalu nnyo nga amazzi nga gakaze, kati unsaturated conditions, n'omanya nti ekizimbe kinaabeera kitya. Byonna birina okwetegereza. Kyova olaba nti nno osanga ebizimbe ng'ebyo ebiryo enkuuka bwaguuga 2025 nyama n'amatooke, enkoko n'ejjuuni. Boss, tukuweeyo ki leero? Mpayo ku nkoko ne ene nyama ewa obujulizi. Bannange kino ekyennyanja. Uwulire ebijanjaalo kano maanyi. Waita kiki ekigenda mu maaso wano? Gwe manya kimu toyingidde mu maka ga Flavor Boss. Tufumbisa Royco mu Choosy Mix, ebirungo biri byennyini ebya ddala. Obwo bwe buwomi bwa Royco mu Choosy Mix, omuwoomu, omukwafu, ebirungo biri byennyini, ebinonogo, ebyeyogerera. Funa owuwo leero oloze ku buwomi buli bwennyini obwa Flavor Boss. Royco mu Choosy Mix, the boss of flavor. Abaami n'abakyala ddungu ayiza nti tufunye omutaasa w'obulamu bwaffe nga be Bagombe Medical Services Hospital Mengo ku luguudo balintuma abanaatujjanjaba batutaasa endwadde ezijja mu ngeri ya ssebugenyi bwansanafu gwe zizinda teyeebaka. Mwe abakyala babaleetedde abakugu mu byammwe abaana abakeberera mu beebuuzeeko ku bwereere ku by'okufuna embuto n'okuzaala ebizimba by'omu lubuto n'ebyammwe ebirala ng'abakyala Gombe Medical Services Hospital Mengo ku balintuma yakubakolangako buli Lwakutaano okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya olw'omukugu mu byammwe ng'abakyala abakebere n'okubalungamya. Ate mwe abasajja bakubakebera omubiri gwonna era mubeebuuzeeko ku nsonga ez'enjawulo buli Lwamukaaga ne Ssande okuva ku ssaawa 1 ey'akawungeezi nga byakuba bya bwereere okumanya ebisingawo okubiri aba Gombe Medical Services Hospital Mengo ku balintuma ku 0762 666 777. 88 katonyeze 8 CBS FM. Ampuliriza tukomyewo okuwombawomba programu eno wekitiibwa
Henry Sekabembe Kiberu agenti mu Uganda buli muntu akuba max pans eziyiwa sirabu za kalina banaffe abo balambula amakampuni ago ne bagawo olukusa kuba tuleka tuli mu bulabe kyokubiri naga nti obuti bwa kalitunsi obuto obusalwamu buli kati ku buli luguudo obusolya nabwo tebuugwemu zensonga ze owekitiibwa Joseph Kawuki naga nti Dr. Abedi ajeeyo ensonga enkulu obukugu kikulu nnyo mu kutereeza emyala n'ensonga endala ekizibu ky'emyala kiri mu bibuga ebyenjawulo waffe Mityana kumpi buli sizoni ya nkuba omwala gwe wabigalo gutwala abantu tusaasira abafiiriddwa ne tulinda enkuba eddako ne kiddamu weewaawo nti kati enkuba etandika butandisi naye twamazidde okufiirwa omwana eyabadde atwalibwa omwala gw'ekiyinda ng'ava ku ssomero lya pulayimale gy'abadde asomera nsonga ya myala ekutte wansi na waggulu kansala Simpijja ate nga muzimbi agaye Honorable Sebunyonzi jukizza essomero erimu lye nali nzimbako ebulobe eyo foreman ye yali nannyini ssomero n'atugamba nti mutabule wheelbarrow 12 akasawo ne twegoba nze ne yinginiya n'afuna amaliriza naye era essomero lyagwa gaali 12 Sibyango Deputy Mayor w'Essaabagabo Makindye Kanala Moses agenti Dr. Bwanika kyagezako okusiga ekifaananyi kikyamu kyeya person akubiriza kakiiko kano kabaka abakugu abasoba mu 9 okuli engineer, physical planner, environmental officer, ow'ebyobulamu, town kiraka, mulimo gw'abannabyabufuzi ne mu parliament enkola yemu n'olwekyo ye talaba buzibu n'akakiiko. Kansala Lukoda agenti buuza Dr. Bwanika nti ebbaluwa zonna ezawandiikibwa ku mwalo ogwo gwe Nakivubo kuliko eyaba kansala naga ye ku zonna zaalaba tekuliko kansala wa Nuupu yawandiika bbaluwa ezo n'olwekyo alaba ng'obafudde kiiso kya mbuzi kandafe ni wano omulala Sirwadda Richard Machati agambye nti abakulu awo bakitadde nnyo ku bakansala mu KCC naye n'abuuza Lord Mayor ng'omukugu era akulembera ekibuga etteeka limulagira kukola kisinga bakansala bayisa ekiteeso etteeka limulagira kuwandiikira ssaabawandiisi wa kibiina oba kuwandiikira minisita kati yekyo ekimutabuda abuuza Dr. Abedi Bwanika ne Nalukola nti Lord Mayor ayina kuwandiikira ani muba ayina okuwandiikira ssaabawandiisi w'ekibiina mwali ampuliriza katukomewo tuwumbewumbe engineer katumalirize naawe sebo nga maliriza mu dakiika 2 sebo nga maliriza mbadde ndi ku nsonga y'ebizimbe ebiri kumpi n'emyala nti osobola okuzimba ekizimbe ng'ekyo ne weesanga nti mu myaka nga5 kitandise okufunamu enjatika naye n'otamanya gwa ku kiva so kikulu nnyo nnyo kalaba omwala ng'ogwo nga baguzimbyeko tulina okwebuuza nti mu myaka 5 egijja mu maaso tunaasobola okugumaintaininga tunaasobola ng'okugjayo ettaka kuba bwe wozimba omwala ng'ogwo omanya nti waliwo ettaka eriyitayo siltation mugenda kugumaintaininga gutya singa guliba gujjudde mugenda gukola gutya so abakugu bangi nnyo abalina okubeera mu designing eno ey'omwala naye tumaliriza nga tugamba nti kati ndowooza kye tulina okukola kyendaba kuba kati tulina okubaako engeri gye tutereeza nga bwe twagambye nti enkulaakulana nayo ekola ki yeetaagisa naye kyendaba kati ekirina okukolebwa ekisookera ddala mu butikitiki 3 ekisookera ddala tulina okubuddabudda abantu baffe ne bwe tumala okubuddabudda abantu baffe abafiiriddwa ebintu byabwe ekyokubiri kwe kulaba nti tuyamba musiga nsimbi ne tulaba nti tutereeza tutya kati walina okubeerawo okutereeza walina okubaawo technical audit ne tumanya nti ebyetaagisa yali abirina era baba yali tabirina waliwo abaweereza wano baka nti okuzimba kugenda mu maaso yadde gw'ogambye mbu kwayimiridde so ndowooza olabi nga tumaliriza Dr. Abedi Bwanika mudakiikemu abakulu tubawulidde bakansala ababiri era mbasuubira kwogera bwe batyo naye njagala kunyweza kino
mu Uganda ekimu ekigenda tutuyamba tuddeyo tukkirize mu bakugu twabasindika ku ssomero kamba ekyokulabirako nagenda omuntu omu yampita yali nsomesa magere awo nantwala ku faamu ye ogenda omuyambako nemusanga ng'ayina ente aziyita bolane nemugaa sebeezo si bolane nebampakanya nnyo nembagamba kkiriza gw'obadde muli balunzi naye nze nagenda ku ssomero ekyo kyogamba nakimala emyaka 5 nga nkisoma kyoyogera si kituufu naye yali mugezi nakkiriza nemukyusiza buli kintu nafuna bolani netufuna bolani kati bano olaba ebyokuzimba ebyo fe ababibeeramu si eriya zaffe seminti alimu ebika bwenjogera nti semi 1 semi 2 semi 4 gwali eyo bitegera byenjogera akasawa okukola bakaliko ebigambo tuli ku gali mukaaga birina ebyo bigambo so nga tumaliriza ekifaananyi kye tukubye mu byobuzimbi mukikube mu byobulamu layini zetusimba mu basawo baffe bali nze nkatabula bwenti akatungulu tukajjanjabe bati kikube mu byobulamu olabe nga bwe tugamba tikanagwiramu eyo gwe tuyimiriddeko tuliwo ku bwakatonda webalenyo onebanalokola kakati bannange bwe tudde eri mu byokwe ani mukyamu ani mutuufu nze ndowooza nti eyaliwandikidde minisita wa Kampala ye yalisinze kuba minisita wa Kampala alina n'obuyinza obujjawo resolution ebeekoleddwa kanso n'ekirala abantu baffe abali eyo tugoberere abakugu kigambo kikulu omanyi dokita olaba omuwala ayinza okuba nga yakamegga abasajja 10 ng'alina emyaka 17 gwe noba wa 11 nojjanga okyenyumirizaamu nti kasitanze ndi wa 11 bwe bakwatako tosobola kuleeta kyakwewolereza kyo nti abadde yakamegga 10 etteeka ligamba wagenze neokola kino n'atannaweza myaka 10 bwe banaakukwata nga gwe atagoberedde mateeka ga byakuzimba bajja kunyweza lulu kale nange nga nsibula okulwa ekitongole kya National Building Review Board njagala okukkatiriza ensonga y'abakugu n'okugoberera amateeka naye ayagala okumanya ebisinga ku National Building Review Board tulina ennamba ey'obwereere eri 0700 eri 0800 220 746 ensonga z'ebyokuzimba zitukwatako ffenna kubanga ekizimbe bwe kigwa n'alumanya ne saalumanya bonna bafiiramu Engineer Sibula Sebo nange nga nsibula njagala okwebaza abawuliriza abaffe era n'okubajjukiza nti nga Engineers Registrations Board weetuli bwe wabeerawo project yonna gy'osuubira ntetambula bulungi naddala nga eriko abakugu kuba gwe mulimu gwaffe tutuukirire naye ne bwe bateriko bakugu tujja kusobola okuyingira mu mbeera eyo ne tulaba bwe tuyinza nga bwe muyingidde mu byonna okukisootinga webale nnyo awangale Ssaabasajja CBS MTN enkuka bwaguga enkuka fire sina sita danger tukuba ntukujja mukabira nkola Taichi Maxado bino byabanene ekyuma kiri amayinjo leta bigere nabakobola binaeto wasa mpisa tetulina gwakutego ba chimpanya chimpugugu nkola ya Muisiraeli tukuba netukusanyawo sente teri kwebaka mwamusaleko tokola era nosuwa eno nyumba yerumbye motoka nenzira munenfa eya muveyo akapande mwasomye bubi tuli mu nkuka bwaguga nkola ya mujomba enkuka juu enkuka yemanye byaffe mama abakyala mujja tukole enkuka duiro dance style siza kuno sambate olindeta sambate enkuka twesanga tonight biwagidwa MTN momo omungamizi wa banka enkulu eya Uganda ne Operation Wealth Creation ne MTN kyabasa fama ngeri wamu ne MTN tewali kirema